Aleka tugaziri misaka janja zino luwayo jenkedde kyovula ne mageti soziraba nkedde mu Emwanyi mwe Museveni yantankudde yatutankudde kati muzisimbise kajanja bagende bette muzirimise kajanja bagende bette muzisekemu ebijimusa bagende bette twaga tukutula omutima gwa mwami Museveni n'anita era kati buli mulimi wa Emwanyi twagala ogirimise yenkane n'ettejja okunyirira gifukirire yenkane n'ettejja okunyirira ebeere n'ekibina ebeere n'ebiiso ebeere n'ebitama ebeere n'amahiipu ebeere n'ekifuba ekya Teddy kyennyini bulijjo nnoonya Emwanyi olutalo luvaawa nenze bwe nalutegedde ne ŋŋamba akati luno kangira ndubuukamu battunke kati ndabawo struggle ya companies bbiri kampani etembe ya Pineti ne kampani etembe eyina okulaba nga naye eyimirirawo ku lw'Abannayuganda nga kaŋŋambe lwaki ebintu byaffe obiguza beebweru ng'ate naffe tusobola okukola kampani ezaffe wano. So ekiriwo si kya kubeera nti Bannayuganda kubaagaliza nnyo balime Emwanyi bafune wabula companies bbiri ziri mu kulwana okulaba nga ekintu kino kibeerawo okusobola okuba nga zituukiriza ebigendererwa byazo. Kati kampani ya Katikkiro evuganya ne kampani ya President Museveni representative wa Pineti. Kaseera kano organization ziri bbiri ze weetaaga okumaajinga zibe nga zikolera wamu. UCDA yeetaaga okuba nga ewuliziganya bulungi ne UTB Uganda Tourism Board nti ebiseera bisinga tuyinza okulwana ennyo ku kyokuba titugenda ku exporting Emwanyi n'ate tusobola okulanga Uganda as a tourism export abantu ne bajja ne bazinwera wano. Nalabyeko n'omuntu omu abeera Ethiopia yakoze comment bwe nakoze video eyo naga ati Ethiopia Emwanyi esinga baginwera waka. Lwaki baranze nnyo Ethiopia neefuuka emu ku tour destination ez'amaanyi kati abalambuzi bajja ne bakola ki ne baginwera mu Ethiopia yennyini. Suzan n'oyogera ku Kyagulanyi Ssentamu Robert mukulembeze w'abantu the beacon of hope for the people of Uganda. N'ogamba nti bw'anaanywa enjaga omanyi lwaki bwe yakyogedde ate baamulabye nga musiru baani abantu gwe walabye judgment gye bamuwadde tannatuuka wadde ku level ya kubeera musumba. Ekyo kikulu nnyo. Omukyalo oyo tannatuuka ku level ya kubeera musumba era ekyasooka ekikkiriza. Ekyokubiri okubeera mukyala w'omusumba tekikufuula musumba. Embwa ya minisita teba minisita. Banna. Mutuufu embwa ya minisita teba minisita. Ne Suzan bwe yayogedde bituufu. Ebikimu. Ebyokuba nti abantu manyi bwe tuba tugenda mu kulonda wano abantu waliwo ebintu ebimu bibeerabira. Abantu bagaana okulonda abantu abensa ne bagenda ne bandi wagon. Nyanziva ku musajja. Yagayogera byoyagala. Sula amayogera. Abantu bagaana okulonda abantu abensa ne bagenda ne bandi wagon. Kibayita omuyaga. Mugagga aleese. Kati Suzan wavayo n'abyogerako. Tuyina abaana bano kati abamu ba foot soldier ababakirizisiza emisango gy'obutujju simanyi bali bookya ebipiira na biki. Kati waliwo abantu abamu nga tebagala bintu ebyo kuddamu kubeerawo. Wavayo n'abagamba nti bannange bw'oba olonda 226 beera mwegendereza nnyo. Obubaka buno bugenda gende omukyala Suzan Makula Nantaba Bujingo. Ffe twasiimye. Ne ku Sande tukusaba. Singa onaaba ofunyeko ku budde kwata akazindaalo tukuwadde essaawa nnamba somesa abantu baleme okulonda biology balonde ideology. Tukooye abantu baffe okufa nga okulonda kuwedde naye nga bye baalonda tebabitegeera. Abantu balina okulonda ensonga twewala emirambo emingi ng'okulonda kuwedde. Suzan oye Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu ye nnagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.
Yellow Wood Travel and Tours Limited febo lino okwesiga okukolera ku nsonga za ticket ne visa ez'enjawulo ez'ensi yonna gy'oyagala ate nga tukolagana n'ennyonyi zonna. Oyagala hotelo w'otuukira oba okulambula ku Dubai? Jangu ku office zaffe ku Loom Street, California Plaza, Level 3, Office number 8. Tukubire oba tufune ku WhatsApp. E Dubai tuli ku Jamal Building 8A Street, Knife Deira okumpi ne Mount Royal Hotel. Office zaffe zatongozebwa International Air Transport Association IATA. Website eri www.yellowwoodtravel.com. Kale basobole banyo twagala kubanga tubavuzaako olunaku olwaleero. It is a Friday era nga ebeera panel day. Lunaku beera lwa panel. Thank you so much. Mwebale kubanga ate mutulaba. Yonna gye tusinzira okubanga ate mutulaba. Bannange nabageddeko n'omukulu Makko n'abatumira. Amina. Yasiba enviiri. Yaŋŋambye ak'enviiri kaali kaggwa ddala ngamba tisayimo bw'ojja ku Bulaaya. Buli kimu kikole. Nganze mpuna manyi ebanjo gana abantu be Bulaaya. Kyataakolera kyaddo. Okkiriza bukkiriza. Nali nkomya passport ejjudde omusenyu. Nawe ne baagala okuzimba nze passport yange omusenyu oguli muli. Tova Buwalabu. Yoli okusaba kadaama. So wenfuna kuwe Bulaaya ne badde nti South Africa temuli Bulaaya. Iwawe gwe yakyo ga mukulu. Eyo si Bulaaya. That's not Bulaaya. Naye waliyo omusenyu. So Makko yaŋŋambye bw'ogenda ku Bulaaya byonna bikole ki? Bikole. Then omalose tolinga otandika okuyiya akaki? Akasente. Nangamba ku pano kwe mbeerako nga ndaba ne mugamba olabe ki ekirala so n'abatumira ngamba nti bandabira abakulu abo. So yekyo twagala okubaaniriza mu mwezi omupya ogwa November ne guno omwaka gugenze challenges zibaddemu nnyingi. The fact that tukyali mulamu kitegeeza nti nezomaze okuzifuunuka. So nawo katujje tubenge gitukola ki? Omwaka gwe tugenda mu gwo mugumanyi. Tugenda mu 2025. Tugenda mu mwaka gwe bayita honorable kyokoze wano linda kulayira. Nani kati kibakoze kino? Okitegeera. Tutaye ayinda kulayira. Museveni mumulaba. Buli mbaka opposition yamwagala ennyo. Era nze byonna babyogedde ne honorable Kabanda yakoze statement nga Museveni atukoze bibi. Teyandire setteeka lya mwanyisa. Yabatudde abamaze okubbulula Ati opposition. ng'omanyawo Kabanda ajjonkera Lutaaya twabagamba nga Lutaaya bamuwalana ku parliament awo kye kimugaana okwogera nga temukkiriza. Kati lwaki Lutaaya lwe yayogeddeko lwe balaba nti Museveni Kasa yogedde sense kwa olona bayogera nga Okitegedde. n'atayogera sense. Ekyokubiri bagamba nti omukisa Mukisa gw'embuzi gw'embwa teguyisa mbuzi Omukisa malagala. gw'embwa teguyisa mbuzi malagala. Gwambwa gwe gutayisambwa. Ogw'embuzi gwe gutayisambwa. Embwa eri amalagala. Embuzi eri amalagala. Ati kyenga mukisa Ati gw'embwa gw'embwa. teguyisa mbuzi malagala. Kati ate embuzi. Ati embwa eyitamu n'egenda ne batagikuba naye embuzi bwe bagirengerera miggo kuba bamanyi egala. Katukole bwe I strongly deviate. Nana habo mouthwash basori banyabo geno berega to mufuna mu maduka gonna ne mu supermarkets mwali kubanga ate omusanga abakutegeza amanyogo akulumulira side emu ebyo binyoga bisanyalaza amanyogo Nana ajja kubanga ate akuyambako ate bagamba nti gwali bwe gwanga osobola kubanga omufuna kyangu nnyo tumali Uganda amukuleetere obagenda mu maduka gabanna Uganda abali eyo osobola okubeera nga ate omufuna so microphone ziba ziyita mbasebo kale Yellow Wood wayagala okugenda okuwumulamuko tuyingira December tuba tuli mu November tuyingira December bana booking akaviza ko ng'obudde bukyali booking akaviza ko obudde nga bukyali ogeneke Dubai omuleko ticket zifune nga zikyali za layisi tujja ku bookingira ticket tujja ku bookingira hotel tujja ku pickinga ku airport tujja kulambuza ogenda olambule Dubai omugwe nyalwe kale tukutegeeza tukya tugamba tubye ku namba ya fee yesimu ate nawe yagala visa endala ey'emyezi 2 kwesa tunadamu abasuubuzi na bagala okunoonya emirimu tetunoonyeza abantu mirimu naye gwe ayagala okunoonya emirimu nga bakumaze okuconnectinga nga weetaaga visa tujja ba tukuyambako mbaaniriza pano ejjudde ey'olwaleero kantandikire muzeeyi Isma bannanga balabe baffe tubeebaza nnyo mwebale kubeerayo mwebale kwagala Saimo Saimo akutta akati
nate temuleeta akajanja omuntu bwakwata akati ate munaagira nti ate agiyesimbe mu Kampala Central si buli akutta akati nti sakukiriza kumanyirwa ebyobufuzi bimanyirwa nosanga omuntu ekyamazima nga because alina akalwako n'omuntu ona balo tubuuzizaako kati nungoyina nno munsaasi okwetowaza okuli buli wamu kati tajja kujja eyo empozi ne gundi Sikke Motors one opposite ku KCC yakutumidde nnyo atwalo yanguzizayo n'akamotoka n'enkyasonda kasonde kakyali mu bondi kakyali mu bondi yakanguziza $15,000 ne namusasuddeko 5 nazijje mu Mwanyi ka IST omojoge enjoge ate kanywa ate katono ate tosanga jamu bwokavuga ne bwosanga ekinyo ovaamu nokeetikka kwegamba akamotoka kalungi very good ate nze nali muvuzi wa taxi owa boda neyazika ettaka eno waguze tukutuku waguze kamotoka yakujja mulabeko njagala yakamotoka akatwala abaana ku ssomero bantawanya ku maca akanga akampa sente akubanja 10 amanja 10 era nafe embeera metuwangaaya nze ninako na 2 enenze yaŋŋambye bweziwera 7.5 nga nkakima enebuze enfunayo zonna zino oba ne panene n'empaayo oba ne Pastor Teddy Pastor Teddy wange oba nampaayo ekimu ekyekumi ekyokubatvale kitono ye yasingamu ebbaasa ennene bambi naye yali mpaddeyo iyo waliwo nayozalo saba omwami we omwami sizaagala onatandika okubola sente isima onatandika okubola sente ezabugingo za kikolimu sizaagala eza Suzan n'ezabugingo saagala bakoze bakuwa Charles James senkubuga akuwe ate talina tozaagala sizaagala naye senkubuge naye yenafuya nnyo omuntu sita yali badde atukolera essomero eritendeka abantu okolanga bwotyo buli wojja ani bagamba sayi pakati gwamuseetiza era n'akazindaalo okajjeeyo kyayagala adda kyakagala bagamba sayi mosebo oseetinga osekette oyagala n'oyo atuuka agambe nti bwe baba baagala okumufuma oli omusajja yali mutuufu okugamba nti bw'oba oyagala okubaako gw'owalabula ogenda wa sayini bannaye katubuuze kuba tulaba amannya Kasirye Adam Card nga ndi mutunuulizi w'ensonga ez'enjawulo ate nga ndi musajja mutembeeyi jampazi zino ze mulaba zentera okwekuba ne t-shirts nzazikola ku ssimu 0755 19 68 13 oba osobola okunkonako ne tuba nga tukola ki ne tuba nga tukola bizinensi kyakabi tuyanzege sula kozeseno kannana kaakano kannana buuza ku bantu isimu ndi musanyufu nnyo okubeera wano ku Simon Official amanya yenze Sula Flexible ene waffe ekyaddondo budde bwa kinnyika ggobe simanyi oba ewammwe obudde buli butya ensonga lwaki nti abamu ku ffe twambadde ebizibaawo oba biyita bizibaawo n'atereezebwa naye nga nsanyuse nnyo okubeera wano ku Simon Official pano yaffe eno kubaganya ensonga ez'enjawulo mwebala okutulaba naddala mu abatabuuka bulango tuyanze Nyanzi live okubye kooti baaba anti emikolo gisinzira wawo ogiguze bwagiguze mwaka emitwalo 15 oba genze mu shawuli yako ali wansi ojijja ku mitwalo 8 mu 1225 boba wakedde mu owino nga bakasale ndiboota byonna mujja byogera naye yaddala maanyi ogirengedde era kyemmanyi musumba Bobi yalina weti agenda okubula ali mukebera ku kooti zaalabe Bobi yali mweno nga tugenda okulayira omanyi n'addeko ku kitebe wiiki ndi ku kooti ya musajja bannaye omusajja oyo badde ogattamu lwaki bannange njala babuuzaako bannaye mwenna ababeera ku Simon Official mwebale kubanga mugigoberera nakugiraba mwebale kutugoberera nze Nyanzi live omanyi wiiki eno Simon waliwo akantu akanyumidde akansesezza
mubumu ku wenadde nkola follow up ku mboozi y'abantu bano abaayokebwa ekigoogwa gye nagwiridde ku mukazi abadde n'omusajja oba ye yamusigula oba ye yamuwasa ng'amaze okuva ew'omusajja oli eyasooka omuzaalamu omwana kati omwana y'omu ku baafudde nagirabye emboozi eyo yannyumidde nnyo kyekimu taata yazze nga bamugamba ne taata omwana wamulekawo emyaka nga wa myaka 3 nti ye kati nze njagala mulambo gwange bagamba katumala okukwata omwana tumutwale mu maka gaakulidde muze sangala kumanya singa temumpa mulambo munoonye gye muguziika naye nga taata atulanga bali ba export tunira ne wejjusa n'ogamba kale wano oba nali nnoonyaawo ki bamuwadde millions 5 ate neetaaga kuba sayimonedda banayo kikuba tutumire ku bantu nga bafuuka amanyi mu ggwanga naye ng'olina ba expo b'osanga n'obatunulako n'ogoba nalifaaki waliwo expo otunulako n'ogane mukama Katonda ogamba kati kiki naye era bagambanga amagulu n'ogamba magulu gano ga ekirungi kasita ne taata eyakuza yabadde teyeeyagaliza taata kyebadde akola taata omukuza yeeyagaliza mu magezi nze mukyala wange mukyala wetumala omuwa n'engeri omukazi gye yadde ayagalamu akasente kagende ewoonoona aliwo kati naye yadde etiisa naye I think of course nanyini bijja abaayina okufunayo akakadde buuza ku bantu hazi kitunzi mbabuuzaako nja kukwebaza Saimo era n'abalabi ba Saimo official kubanga bwe twayogera kasasiro w'Abasomaali enkeera saamusangawo omunaku nga 2 n'atusanga nga bamuyodde gweyawulira wagenda n'obagamba kati waki ne mulinda tumala obagambako bana ebimu mutusonyiwanga bituyitirirako wakati kasasiro tumutwala Ntebe yo tubadde tukozesa amafuta nga tukozesa liters 3 ekiteezi kati ffe munnabugabo twalese zisikaniya twalesa mmotoka ganagamuno kaganene nakirabyeko kati agagamotoka amanene ganywa amafuta mwaguze gaaki agagenda okukola akaseera obuseera siga akaseera gagenda kukola kuba akasasiro ye mungi ate ffe bakabaka bakasasiro ffe bafawunda bakasasiro James Bond jo yatugambye nti ali mu kuteekateeka kulaba nga bayigiriza bantu kujja tebagenda jali James Bond akulira Waste Management and Environment kale tweyanzege but I think it's very important nga tutandikira ne kiteezo yennyini kiteezo tulinawo manure tulinawo obuveera just batandike baleetewo enkola esobola okwawula obuveere wabuveera bajja kubeera waabwe abamanyi bajja kukola ki ate amagezi ago nkyamaninyaza era agawaddeko mu luzungu yagamba there is a lot of manure here weekend baddemu ebintu we yagambira nti chairman nyazi naye abeewo amagezi ago yagawapaga ali mu luzungu tebaagawulira kale weekend baddemu ebintu bingi nnyo naye njagala tukozese zile dakiika 2 gabula nja tukozese eddakiika 3 tutunuulire development z'Emwanyi ne statements ezikoleddwa mu wiiki eno Oweekitiibwa Katikkiro yavaayo n'agatta eddoboozi lye n'okwongera okuggumiza ku posti yali akoze ku nsonga z'Emwanyi. I think twakolera pano gumiza eri omukulu gye yayita nonsense. Wiiki eno ensonga y'obusosoze mu mawanga etunuuliziddwa nnyo Abaganda naye abaalabikanga abaasosola tebaabuuzibwa kunnyonnyola kye baali bategeeza lwaki kyamazima omuzindalo gwaggyibwako osanga yali agamba I don't want those Baganda my friends. Yes. Oyina ngeri gy'osobola kiwetamu naawe seemu kireke akiweteka nete yatuteyaweebwa mukisa engeri buli omu gye yasoma missing words kyangu nnyo okupaatiikawo kyayagadde ate nanyini bigambo n'atatugamba bannange nabadde nakola bwe yakubidde Katikkiro essimu osanga gwe yabigamba yesimu wagiwuliddeko naffe batuweeko tubyagalako ngaffe abantu ngaffe abalimi kati naffe batandika obutandisi upcoming balimi of course wafunye ku Buganda caucus era bakoze akakiiko kali mu 2 waliwo akakiiko akagenda okugenda nga kaddamu buli kigambo president kyaddamu kyayogera waliwo akakiiko ak'amateeka okutunuulira n'okwongera okubalambika NRM caucus olunaku olwali lwe twogerera batuuse endowooza ekisozi
bagenda sisinkana omukulembeze w'eggwanga ne Honorable Mpuuga yavuddeyo n'akola statement ze ku nsonga y'Emwanyi yagambidde nti at times olina okuleka kuba junior lawyers ne bawa endowooza yaabwe kugenda maaso. So mwana n'aŋŋamba nti bannange taata Pius ogenze n'okagattira mu kisozi n'endowooza nti ne Honorable Mpuuga naye alabika amaze okutuukayo mbadde ntidde waba agenda kiso tajja kugendayo na bano yatuukayo dda mwana wa mu nyumba kati tutandise naawe wiiki yo ku nsonga y'Emwanyi kuba abantu bali bagamba nti Emwanyi nkulu nnyo naye tugivuddeko n'ebbaluwa y'omukulembeze w'eggwanga naye by the way yafuluma wiiki eno n'agamba kakibe ki tagenda kukkiriza bannakigwanyiza abamulaba nga aleeta UDA ne bagirwanisa UCDA ne bagirwanisa kati ayagala ogijjawo ate era beerwanya n'okulaga nti gubadde maanyi g'enaaleeta Emwanyi okutuuka wano weeri kati ate mmwe mujja mwagala okugira bye mugira. Ekisooka tukooye obujoozi bwa mwami Museveni. Ffe bw'aba awulira nti Emwanyi azaagala nnyo nga n'oyo Penita amwagala nnyo, mwami Museveni olunaku lw'enkya atandika okulima Emwanyi. Tena we guli atandika okulima Emwanyi atulaga ekyokulabirako alima ezize buli district atandika ebutambala oba libeera etteeka nti gavumenti erina Emwanyi. Tumanyi n'okumanya nti gavumenti erina ennimiro nti oba Uganda Farmer oba biki bwe bityo. Ne mwami Museveni tajja tukanga kuba zino Emwanyi yazisangawo. Bino byatukangakanga n'atutiisa yatuleetera ebigundi talina bye yatuleetera abizzeeyo. Ffe Emwanyi yatusanga nazo Emwanyi zibaddewo emyaka n'ebisiibo ze zaatusomesa ze zaatukuza ze zaatugaggawaza talina n'ekimu kyatuyambamu. Yakoze n'ekyobujoozi n'addira efactory y'Emwanyi n'agitwala entuŋŋamu n'agireka wano mu Buganda ne Bugisu. Wano mu Buganda ffe tusinga okumanya ekitiibwa ky'Emwanyi n'okulima Emwanyi tuddirira Bugisu. Yali badde akiteeka e Bugisu naye byonna birina lujoogerezo. Kati Emwanyi ozirime ozitwala entuŋŋamu oziggyeyo ate ozikomyewo mu kibuga ate zigende e Mombasa. Lwaki atujja okutuuka ku seekyo? Ffe yatusanga ne West Mengo Growers, East Mengo Growers. Wane Nalukolongo waliwo ekyuma ky'Emwanyi. Emiti ya n'ezigoti bakiyitanga kato zigoti. E Masaka kyaliyo ekibibi kibaddeyo ng'oyingira ekibibi nga bakita West Mengo Growers. Ebyo byonna mwami Museveni tosobola kuyigiriza jjajjaawo bwe bali ajji. Ffe mu Mwanyi tuli bajjajjaabe oba ayagala oba tayagala. Ye ali jjajjaffe mu birala mu bya kijaasi na kuyeekera ne mu by'obulimi ne mu Mwanyi tuli bajjajjaabe. Ate tajja tujjawo oba ayagala oba tayagala. Nedda bane tulina okwogeza amaanyi n'obumalirivu. Mwami Museveni yajja tukangakanga mu birala ate tasobola kusaanyawo Buganda. Awe tutaagalawo bwe mutabiikirizaamu amawanga ate amawanga gakye bo bwe basooka ogatabiikirizaamu. Tageti yaabwe yakutunafuya na kusangula Obuganda ekitasoboka. Kuba mwami Museveni si yasoose okulwanyisa Buganda. Obote yagirwanyisa, Amini yagirwanyisa, Binayisa yagirwanyisa, Muwanga yagirwanyisa. Ne bonna bonna balemeddewo. Buganda eringa nga Palestine. Ogikubako n'ogirekawo. Lwazi. Ebimwe Museveni byatukangakanga. Kale ffenna atutte. Oba tujje ku mapu ya Buganda. Tekisoboka. Amazzi go njaganywa. Tekisoboka. Mwami Museveni ku Mwanyi tujja kufiirawo. Ku Mwanyi oba okutte ekitundu kya Bwakabaka Bulamba. Emwanyi oba olwanyisa Bwakabaka. Obwakabaka bwe bwayigiriza abantu Emwanyi. Obwakabaka bwe bwayigiriza abantu okulima.
Emwanyi kisumuluzo kya Buganda. Emwanyi kitundu kya Buganda. Tetusobola kudina muntu tukanga bwakyo. Mwami Museveni ojja tukanga mu birala. Weyogere ko nanja kwogera ebya. Nengotide ndirwedde. Kale nze ndirwedde. Nange nja kwogera omukisa wegulu wajja kwogera. Ndirwedde obunsiba ne tujja kukkiriza muntu tukanga ku Mwanyi. Ana president yagana okutiisa. Naye tatutukanga. Naye takkirizibwa tukanga. Ku Mwanyi bane twala luse. Twagudde eddalu, twataamuuse. Ate oba twasazeewo ne bwaleeta ekiteeka kino kiyita tujja zitereka paka lwaliva mu buyinza. Tujja zitereka. Emwanyi tevunda, emwanyi tefa. Emwanyi gwe bw'owayitawo ebbanga mwaka mulamba gyanikeko gizeeyo mu kutiya. Tujja zitereka ng'abatereka omulambo. Tujja zitereka. Tujja kuzikuuma, tujja kuzirima. Aleka tugazirimisa kajanja zino olwaliyo gyenkedde kyovula ne mage kisoozi raba. Nkedde mu Mwanyi. Mwami Museveni yantankudde, yatutankudde. Kati muzisimbise kajanja bagende bette. Muzirimise kajanja bagende bette. Muzitekemu ebigimusa bagende bette. Twaga tukutula omutima gwa Mwami Museveni n'anita. Tulina kuteekamu na kajanja na katinko. Bannaffe twalabye ekibaluma. Enyirire bulungi nnyo bweti. Emase. Singe Mwanyi kibadde kikazi ebigule. Eberenga Teddy. Wulidde? Ebigule n'okusinga Teddy Naluswa. Twagala Emwanyi enyirire n'okusinga Mukabujingo Teddy Naluswa. Era kati buli mulimi wa Mwanyi twagala ogirimise yenkane ne Teddy okunyirira. Gifukirire. Wulidde? Yenkane ne Teddy okunyirira. Ebere n'ekibina, ebere n'ebiiso, ebere n'ebitama, ebere n'amahiipu. Wulidde? Ebere n'ekifuba. Ekya Teddy kyennyini. Efune n'olubuto. Ekigambo kulyazi nkwasizeewo eyo. Sanyuka TV esemanga 13 kuuma showgrounds ekuleetedde emyaka 25 egy'amooti. Kamoto Mbalanguzi gwe bayitanga bugiwugi agenda kukyamula emyaka 25 gy'amaze mu kisaawe w'omutunuulire ye yennyini comedy anti n'entamiga comedy eyamutandikawo wano mu ggwanga emirengo saa 12 nga giggulwawo okuyingira $5,000 VIP $10,000 emmeeza y'abantu 8 miliyoni 3 ate platinum tebo ya miliyoni 5 gula tiketi ku next ticket app oba ku website oba ku 0779 880 339 biteedwa mu sente Uganda Manufacturers Association, Simba Automotives, Sanyuka TV, bitegekeddwa Cyclone Events. Yo mu wiki mu bigenze mu maaso ono agenze mu bigambo bya President Museveni. Simanyi go ogenda kuyita. Nze ngenda kola jeno gundi yange okusinzira nga gendaba finally kuba nali nebuuza obuzibu gye buli obuzibu emalo bulaba ne outcome emu ogirabye mukulu Isima ajogeddeko obunafu bannayuganda bubadde bubajjudde nga tutuuka ne tulaakinga n'ebyokulya naye bwebanga yenkola yasooka nga banyiiza muveeyo mulime mulumya abantu kijja tuyambako n'okubeera n'emmere emala n'ebisigadde so tugenda kwongera kuba ekyo bwe kityo twongeramu munyiige musobole okuba mbadde bannafu ensiko tulaba nnyingi nnyo n'ebisigadde so tulina okukola ennyo okulaba ng'eggwanga lyaffe likola ki no kati tukolera mu busungu katukolera mu busungu kyekituufu era obunafu baddewo by the way obusungu obugenda tuyamba okukola ennyo era nze nsaba obusungu obwo busooke bubeerewo sometime tulabe nga abantu batereeza mu nkola abantu balimu obuntuntu obutaliimu obukikiki so twetaaga tugaziye ku nkola yaffe then kati ekirala olutalo lw'Emwanyi bwe nalabye nga amaanyi gaalwo bulijjo nnoonya bulijjo we luva bulijjo nnoonya Emwanyi olutalo luvaawa naye nze bwe nalutegedde ne ŋŋamba akati luno kangira ndubuukamu battunke bwe nalabye nga lwansaalwa ku sayidi emu oba endala
Mwanyi Terimba yali slogan. Nemala nefuuka company. Kati Mwanyi Terimba Limited, which means it's a company. Yeetaaga ebintu bingi okubeera nga company bye yeetaaga kati yo ya Mwanyi nga bwe tulaba bull wetadde amaanyi mu binazi esobole okubaawo. So bwebanga campaign yakulaba nga limited yefuna Emwanyi zeetunda ebweru kati ndabawo struggle ya companies bbiri. Company etembe ya Pineti ne company etembe eyina okulaba nga naye eyimirirawo ku lw'Abannayuganda nga kaŋŋambe lwaki ebintu byaffe obiguza bebweru ng'ate naffe tusobola okukola company ezaffe wano. So ekiriwo si kya kubeera nti Bannayuganda kubaagaliza nnyo balime Emwanyi bafune, wabula companies bbiri ziri mu kulwana okulaba nga ekintu kino kibeerawo okusobola okuba nga zituukiriza ebigendererwa byazo. Kati company ya Katikkiro evuganya ne company ya President Museveni, representative wa Pineti. Kati ekintu ekyo kye kireese obuzibu, wabula ekibi ekikirimu nti company ate zabadde zigenda kivugira mu mawanga. Mwanga Kivumbi okusinza ku statements zazaakola ekyamawanga ndabye nga kigenda kivaavaamuko. Bagenda bakibikka. Tebakyali nnyo mu Emwanyi yaffe Uganda, Emwanyi yaffe Buganda n'ebisigadde. Ffenna tulima Emwanyi, districts 12 zirima Emwanyi nawonnaawo. So company ebbiri ekyo nakirabye nga zirwana. Mwanga Kivumbi yatandika ebyamawanga. Anti ye mwogezi wa caucus eya Buganda. Ye mukulembeze. Ate era ndaba yayogera. Endozera yayogera in defense of speaker bye yatandika. Yakyogera ng'ovudde ku kya speaker n'abakubiriza bano. Wolaba enteesa gye bayogeramu ekintu ekyo nga bakyanjula omulundi ogusooka. Enkeera ne webadda okukyogerako kyali kikyuseemu nga tebakyafokasinga nnyo ku nankani eyo. Ekyo kyandibadde kirungi kubanga nze waliwo omusogo omwe yaŋŋamba nti abantu abo Emwanyi wali wano weerungujja naawe bamuyita Ssaalongo Bumaali. Yaŋŋamba naye kati ffe ng'ebikajjo ebyali bijiraagira tebaavaayo kwogera. Nze namujjukiza neŋŋamba Parliament yavaayo neeyogerako ku bikajjo ebyo. Just ndowooza tewalaba viga eri ebulamu momentum kati mwawe ababaka mammwe ababusoga we balina obuzibu. Yalimu naye kale teyalaga okuwangulwa kwayo. Panado wange teyakola kimala. So olaba baabawangula okakana nga babikwasiza abantu baki banjawulo naye kati wano Buganda yalaze nga tewanguddwa. So naye nja kugenda n'ekyamukulu Kabanda. President Museveni ono amanyi olumu wadde mugezi nnyo naye alina ebibala ate wabisuuliramu kubanga nze ku lwange kiri mirundi ebiri. President Museveni Emwanyi ogimanyi bulungi Brazil n'ebiki byonna abalala tebaproducinga bulungi. Oguntu gw'ogenda okutwala essaawa eno gwe mutembeeta mutwale mbu UCDA gende. Singa UCDA yeyingira mu agriculture ensi ziri ne ziddamu ne ziproducinga Emwanyi zaazo ebbeeyi yawana ejja kugwa. Lwaki okkiriza ebbeeyi egwire mu mikono gyo? Wandigize n'oleka UCDA gira etambuza ekintu bbeeyi y'Emwanyi eno egwire mu mikono gya UCDA kubanga olaba olutalo olukuliko wano nga just oleeta birowoozo bya kukitwala wali. Ogi supportinga kubanga lw'ensonga lwaki ebbeeyi erina okugwa. Economically nga tugenze commerce accounts teriyo kintu kye balima mu bungi ne kisigala nga kiyinza okuyimirira wamu. Brazil ejja kuleeta, Uganda ereete, n'abali abanywa bajja ku competition ebaawo. Kati ekyo nkitutte erimu eri perspective egamba nti ekintu we kibeera ku kingi oluusi kiyinza ebbeeyi okulowalinga musosi ku mutindo oba biki wabula nti ffenna tukoze eki tuleese omulundi gumu. So kintu ekyo singa kimugwirako wano Uganda yandimusindiikiriza ate n'agenda bubi nnyo kuba olaba balina busungu nga okyakiwaddeyo n'emyaka 3 mbwolabeeyo engeri gye kikolamu n'ate bwe kigwa kati. So nze ndowooza yandikiresaawo tu ensobi gye yakoze kwe kusirisa ababadde beebase kubanga ababadde tebapafominze. Nagamba wano nti banoonyeza amateeka kwe beekwata ne gasooka gabula ery'emikono ne libula ne bagenda ne baleeta eryalumu ne lisooka libula. Era olaba babadde batandise okwerya ng'omwana wanaazo ekibizi we kinaazaala omwana wali ne kitandika okulya abaana baakyo. Babadde batandise okwerya ne kati yabakoze eki yabazuukusiza. Nkozi nga mmaliriza muganda wange Mpuuga smartness asooka agijjewo politically. Ayagala nnyo okubeera smart
n'okukola ekyo. Politics wa Uganda takyali mu smartness. Asaana akole ki ajenga yeetaba. Era nze sijja kunenya nnyo Muwanga Kivumbi kugamba mbu oyo mubaka muki naye mubaka mungaffe lwaki tajja wano Munankani kuteesa wanu yamutwala nga kokasi atamusinga ebyobufuzi tu ekyo sijja kiwaako nnyo obujulizi Mpuuga mwana ku Muwanga obupimira ku minzaani ki anti Mpuuga yatusanga mu byabufuzi era nze nnyo kimu yali Katikkiro mulwanya mmuli atuyita nze Lubakyoya Mukyaba Isaaka Umar Webugoloobi ne Zakaria Munakayiba atugamba tuleesa abaana mu byobufuzi mu batunde tebabimanyi ng'aleese Mpuuga respect gyemuwa lwakuba nti yayingirako mu gavumenti ye olwedi yatusanga mwetuli naye nga tabimanyi kale nze engeri gyasavinzeeko mu gavumenti engeri gyasavinzeeko mu gavumenti kuba yaliko n'emmengo eyo nga minisita ndooza kati ate bw'abanga azze n'abeerako ne mu gavumenti wano mu mukono gwa palamenti ndaba nga omuntu atutte World Cups 2 ne woba otutte buliigi bwa Uganda 10 tobeera oyinza obutamwenkana ayinza okuba wanjawulo omuko kati Kivumbi azanyidde nnyo mu masaza ate oli ayinza okuba nnyo World Cup maliriza kale ndowooza kanzi naawe kanzire wa Nyanzi kanze njagala wompe wiiki yo wiiki ye Emwanyi chap dakika 3 kakati wiki yange y'Emwanyi engeri gyetambudde n'omukulu we principal njagala okwebaza principal Kyagulanyi Sentamu Robert yampadde okuligestalingibwa teweripa ku musajja koti yagimpadde nabadde gundi nabadde ku secretariat ku Mandi Muwandisani Sultani Sultana ne tumulaga abantu tana mwana w'ekisolo naye Katonda yali amanyi nti ebyobufuzi birifuna ku bakazi abalungi politics yali nga abakazi babi bokka walabako ku nabbira bwengajja be batono ekyo NUPS oso kikola nekuleetera ku bantu NUPS oso kikola ekyo nereeta ku baana abato abanyirira abafaanana obulungi kati ndowooza mwakalengedde akaana bashami mu malende beauty with the brain bashami mu malende osegeera naye abantu b'ekisolo baagala bulungi wano baatu b'ekisolo naye balina otuwa akalulu kakati wiiki yange ey'Emwanyi nga bwetambudde twali tuli wano eno last week wenalengerera post ya Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga tuba tuli awo President Museveni naye n'ateekayo kulembeze wa NUP naye n'abaako obubaka bwe yawa oba okubuusa bannayuganda ku nsonga ezekuusa ku Mwanyi naye natunuulidde interests wiiki eno yonna natunuulidde interests eza Mwami Museveni interests z'alina era interests ze yamaze bulungi nnyo zirambika mu kiwandiiko kye yakoze ekyo kyabadde ekiwanvu ennyo naye ng'obubaka butono ekiwandiiko kye yakoze kyadde ekiwanvu ennyo obubaka bwabaddemu butono oba okujjamu mubaka bwe yataddemu mwabadde mulaga nti bino byonna bikola lwa kibiina kye ky'enyali musirwa Uganda nti ekimuluma ennyo nti tetulirabawo NRM mu kifo ky'okugamba nti twandibadde tugamba nti okay Mwami Museveni UCDA wagireeta mu kusooka ne basooka ne bagikuba naye kati eperforminze tukwebaze kati ye ekimuluma nti tetuli kwebaza ki gavumenti ye wabula tuli kwebaza agency olw'okubanga ye performinze kakati Mwami Museveni newankubadde kyemanyi wano waliwo bannakigwanyizi abaagala okubanga bakwata Emwanyi bagize Minister of Agriculture era nesoose ne neebuuza tirindako ani ali mu Ministry y'ebyobulimi enda okunoonyerezaawo nga Franka tumwebaze nenga Franka tumwebaze biki ebimwogerwako manyi kati baminisita b'e Uganda bwe wakumunoonyerezaako wadde ku Google oteeka mu linnya n'oteekako sikando ne baziyuwa ne bazifulumya ng'omukulu n'ezimu ku ssente zibaga nti zaali za COVID
mbu yazirya n'azimba mu hoteri mbu kakati ye omuntu gwe twagala okukwasa Emwanyi lwaki nti Emwanyi eno bagiprojectinga nti mu 2025 egenda kuba esobola okuleeta biliyoni 1.3 obwa dola kakati ne balaba nti guno mulyo kati tuyingizeeyo tuzise mu control nga baffe be bazifuga era ogenda okwetegereza kati ebyobulimi byonna obunawulidde ku mukulembeze waffe owa NUP ng'ayogera lwatu nti ennuuni kati ennuuni eye omanye ennuuni edda gavumenti teyazirabangamu interest zimaze kubeera nga bazitegedde nti ennuuni erimu ssente ezo nazo ne baziwamba n'ennyanja ne baziwamba kwega ogenda okwetegereza nga bino ebintu bya interest kugaggawala na byabufuzi tewaliwo President Museveni kyali kukola mu season eno nga si kyakwegaggawaza ne famire ye n'abantu be n'okuzannya ebyobufuzi kubanga kati gwe weebuuze okukwata Emwanyi okuziteeka mu Ministry of Agriculture ng'owulidde bano bagamba abantu b'okulembera natunuulidde omukulu Spire yataddeyo ku Kapol nga abuuza nti gundi eno agency bagimaginge bagiteeke mu agriculture oba esigaleyo ng'eri independent walabye Paul Elizabeth engeri gye zaatambuddemu abantu ebitundu ebiwerako ddala 82 nga basaba nedda tebagimaginga kakati n'owulira omulanga gw'abantu okwetooloola ensi yonna nga bagamba nti tomaginga abantu b'okulembera naye ate era gwe n'okera n'ogamba abo bannakigwanyizi anti era omukulembeze omulungi asobola owuliriza naye naye alina obba engeri yali vision bearer wa Uganda kirungi weebale nnyo kubeera vision bearer goloza vision bearer tebalina we batuuka ne batomerera baani abaamuwabudde ku ekyo nedda baani abaamuwabudde ku ekyo omusegeera tulina ebintu bye tuli okwebuuza President Museveni bw'obanga ogamba oli ku lwa bannayuganda UCDA wandibadde ogyempawalinga kubanga tulinawo agency eziriwo nga zo zajja kubba bubbi na kulya naye bwe tubanga eno yo yajja ne performinga abantu ne bakusaba owulidde omulanga gw'abantu okuva wakireeta abantu bakigaanyi kakati obakutte obatutte kisozi osobola obbavubika bulungi omugaati bajje bamaking numbers nasanyukidde nnyo ekyababaka ba parliament aba bayimiriddewo ku lw'abantu kuba kati sigenda gamba bali ku opposition nedda ababaka ba parliament abayimiriddewo ku lw'abantu ku nsonga y'Emwanyi nabasanyukidde nnyo bwe mulabanga abantu baneno batuuse okubanga bayisa biiru eyo bagifuula etteeka musituke mugane ekyokubeera nga bamajinga agency eno mukiprotesting mukiganirewo mugenda sigala ku record nti mumwayimirirawo ku lw'abannayuganda President Museveni bw'oba owulidde ng'omulanga gw'abantu newankubadde kale oyagala nnyo kulembera abaavu bebangu ab'okufuga mu ddakiika emu newankubadde nti oyagala nnyo kulembera abaavu nti abaavu bebangu ab'okufuga waliwo otuuka n'ogamba ekyo kankireke ndidde emyaka 40 gy'omaze mu buyinza kankubuulire Saimo obubbi obubadde mu gavumenti ya Mwami Museveni ng'essente abafamily be bazitwala tubala wono eze Emwanyi last year mu September oyo speaker asobola nayo okutuweerako obujulizi waliwo abantu wano betwawulira okuva mu ofisi y'obwa prime minister nti bafulumya biliyoni 9.6 ensonga zaali zigenda kuyigiriza abantu kunywa kofi kunywa kaawa na kugulawo amaduuka ebyo byonna tetulinako tusobola bitresinga nti biri wano ezo sente bazze balya President Museveni mulidde ekimala mulidde mu golodi mulidde mu vanira wawulidde kati byakajja tutandika obimanya nti vanira akataleka ka vanira tekakkangako mu nsi yonna ake Uganda kokka kekakka vanira wa 15 mu Uganda eri ewalala ali 3 mulidde ekimala naye engeri gye kiri nti mulidde ekimala bambi lekawo akalupa kati omanyi yagamba yakyogerera Kayunga TNRM ne bozinira ku mpiso ye kuba ye NRM ne bozinira ku mpiso yabeera n'ekigambo ekisembayo ku buli kimu era asobola okuwamba parliament UCDA waba yagadde ogimajinga asobola n'oginafuya ne bagimma funding mu financial yeddako asobola oginafuya ne bagimma budget neremerero okuperforminga najja nabagamba nti mulaba kye nali mbagamba byonna president asobola obikola asobola ogirekawo olw'okuba nti tuleekanye n'agita naye n'aginyiga wali eri mu byenfuna abantu ne baba nga tebali supported kitegeeze batejja kuperforminga so President Museveni ekyokulya kyo mulidde era mukyaliira ddala kubanga ne bye mulyamu tebiggwangawo naye alya nammwe anti mbadde nsaba
kale kanaake Emwanyi akaleke tweyanzeke Kasirye wiiki yo omanyi nalabye Honorable Kabanda yafumiza video ya Mukuumaddamula ya myaka 5 emabega nga Mukuumaddamula nzo basi musanyufu ne UCDA gusobola obba omusango nyinza basi nali sinakiraba mu makulu nikati bwe mba ntandise okugalabamu amakulu yakisapootinga alimba nina kumulekera beetu akikolenga bw'ayagala Katikkiro asobola oba nga teyakyagala nga kijja naye ne bamuprovinga wrong ne bakikola nekikola kati bwe kiba nga kimaze okukola noolaba nti n'abaali batakyagala bakikkiriza then kitegeeza kikuwadde results olina kabonero kanfunala nti kitwali tuvumirira kabonero ka buwanguzi okitegeera kitegeeza nti waliwe baaliwe nga bakirwana values ne bye wasinziirako okukireeta bye baali batategedde bya amplifying obyongere waggulu era Katikkiro mukozese ng'example nti tolaba noono yali takitegeera naye kati yakitegeera era tukisindike kikole kitambule okitegeera naye kati ebiseera ebisinga ffe tugenda ne tudda buli kaseera ne tukola bintu byakukola ki byakubuukira tuba reaction tubuukira kakola ki katambula kaseera kano organization ziri 2 ze weetaaga okumaajinga zibe nga zikolera wamu UCDA yeetaaga okuba nga ewuliziganya bulungi ne UTB Uganda Tourism Board nti ebiseera bisinga tuyinza okulwana ennyo ku kyokuba titugenda ku exporting Emwanyi nate tusobola okulanga Uganda as a tourism export abantu ne bajja ne bazinwera wano nalabyeko n'omuntu omu abeera Ethiopia yakoze comment bwe nakoze video eyo naga ati Ethiopia Emwanyi esinga baginwera waka lwaki baranze nnyo Ethiopia neefuuka emu ku tour destination ez'amaanyi kati abalambuzi bajja ne bakola ki ne baginwera mu Ethiopia yennyini Uganda y'emu ku nsi ezikyasinze okubeera ennungi mu nsi yonna okitegeera Uganda y'emu ku nsi ezirina olusozi olukyasinze okuba ne mountain ranges ennungi mountain renzoli tuyinayo abantu nga bawalampi ba nsozi na biki okitegeera kati bwe tukwata ne twempawalinga UCDA nekakasa nti egenda monitoringa abalimi kuviira ddala wansi mu nnimiro then ne tumanya budget gye twandigiwaddeeyo genda okumaketinga ne tugikwasaganya ne ya Uganda Tourism Board ne bagenda ne balanga nnyo Uganda abantu ne baba nga bajja okulambula kitegeeza abantu bajjanga kujja Emwanyi yaffe esinga bagikole ki baginwere wano kati nga tetunnagenda na ku kibuuzo kya export kati mwenna abagikayanira olw'okuba mulowooza nti UCD ebadde etwala sente nnyingi kigenda kubeera kizibu mukkaayana lwaki emisolo gigenda kweyongera ate ekirala bw'osika abalambuzi ne bajjenwere wano ne value chain egenda kweyongerako kuba olwaleero osobola okwesanga nga restaurants eziyimiriddewo kutunda coffee ntini singa abalambuzi babangi kitegeeza abantu bagenda kuzikola kikuzijjamu abo be bantu beweetaaga okuba ng'ojjamu emisolo eggwanga likole ki litambule abalimi bajja kweyongera omutindo guba kujja kweyongerako bawaiters bawaitresses bani bonna ababeera mu mahoteli na biki nga bayambako bajja kweyongera okitegeera kati oba okoze capacity building ey'eggwanga dhani okukikwata ogambe nti ogenda kivuvubira eyo olwana oyagala kugiwa mugwira olizimba ddi capacity building muki mubabo abantu we bali wano tourism egezeseddwa mu mawanga ag'enjawulo neekola kineekola n'ebibala ebirala byonna bye tukola bibeerewo nga birondoolwa birimwe bituuke ku mutendo ogwakabi omusajja yajja wano yali mu Nigeria ne bamuwa ku nnaanansi z'e Uganda n'aziryako okitegeera n'agamba Uganda ng'eyina ennaanansi ekola ki ewooma ng'eno ennaanansi gye tutunda ebitaano ku kagaali eri eba mu dollars nga 2 ku mmeka ku 3 dollars 3 zibamu sente mmeka wano kati imagine abantu abo ng'obasika ne bajja sente ezo ne bazispendingira wano ebibala ne bituuka ku standard na bikyo kitegeera ogenda beera ne population engagga nga ne woba ogyagala mu musolo osobola okugukola ki osobola okugufuna okitegeera naye olwaleero tetusobola kubanga tulwana kwesigaliza byaffe bino byonna betulwana kwesigaliza byaffe nti UCDA tulabanga etuvudde mu ngalo katugikomyo mu ministry y'ebyobulimi tubeere nayo nga tugirengere Emwanyi tugirengere nga bwetambula bw'omala okugirengera okole ki era ministry ya agriculture bwena amalanga okukakasa nti Emwanyi eno erimiddwa bulungi ekole ki era naye sigale ng'ezannyira mu mugundize ezimu nga UCDA mwebadde ekola ki mwebadde ezannyira okitegeera so kati nze ndowooza President Museveni akkirize Emwanyi agireke esigale ne UCDA ng'egikwasaganya kyabakola ayongere okugyempoweringa agyongere budget abongeze capacity building ey'abalimi bongeze capacity building ey'okwongerako omutindo President Museveni teweetaaga kwongera mutindo ku Emwanyi si government yeetaaga
bikola wabula singa ogitereeza no streamlininga bulungi ebintu nga bitambula n'oteekawo n'okuteeka nga ng'eggwanga ogenda kuliranga abantu bajje bano basayimo bajja kukwata akasente kaabo nga bali sure nti kikola bagule ebyuma ebina processing Emwanyi gavumenti oba wejjeeko burden ate n'oyongera okwempawalinga private sector okitegeera nti bano ne bakola gwe leyita n'ojja n'obakola ki n'obakuŋŋaanyaamu emisolo ne tusobola kugamba nti buli kimu okyagala kibeere under your control ate ng'olwedde n'ebimu ku bitini ebiri under your control bikola ki bitambula bubyo kitegeera kati kozesa Emwanyi kozesa UCDA okutumbula omutindo gw'Emwanyi okozesa Uganda Tourism Board okulanga Uganda okuza capacity building olwedde omutindo ofulumya mulungi abantu bajje baginwere wano ebenga esobola okubanga ekola ki ng'eyongera okwongera mu economy n'okubanga ebintu bikola ki ng'ebintu bitambula kitegeera okusinga okudda mu ntalo za Wakayima n'ekine wangu Emwanyi lwaki yabulabe emaze okulaga nti eriyo abantu ng'Emwanyi gwe mugaati gwabwe abantu nga babaza okulaga nti Emwanyi gwe mugwati gwabwe tetukwesiga gutwala osobola okubatwala ko ku mumanyi nga n'obuyinza obulina ne bw'ona omala okugutwala ne gugotaana bagenda kutunuuliza olutalo lwaki nti omugaati gwabwe wagutwala ate ne gukulemerera kitegeeza baali batufu bakirabirawo nti gusobola okukola ki okulemerera kati kibabbe toguleka gye gubadde gutereereddemu oyongere Emmanyi gukola ki gutereeza nja kumaliriza n'abakifudde politiko nti President Museveni wazuukusizza abeebase wakoze ekyo kitegeera obujega bw'abakulembeze abasinga be tuyina kwe kufuula buli kintu politiko era y'ensonga lwaki n'akalulu ekaba kawedde ne tumanya nti President Museveni yawangudde obwa president ono awangudde obwa meya tetuddayo kugamba nti kakati katukolere wamu nga tukolera bannayuganda tusigala tuzannya ebyobufuzi ebyekisirusiru ebitakola ki ebitagattako kati tuli concentrating adire tugamba nti kati political card katuzise wabbali tugende ku business as usual tukole ki tukolera abantu okitegeera abakulembeze bano ne wankubadde babi nnyo lwaki baba nga bavuddeyo nga balwanirira abantu ate kitandika okujjamu emwamwe zasimanya bali mu kulwana kadi ya byabufuzi na bicho kitegeera kale yes bali mu kulwana kadi ya byabufuzi nolowooza lwaki n'abantu abakimanyi nti babaddenga basirise basazeewo batambule nabo ku kino kitegeeza kino kituukira ddala kuki ku bantu kati political card baba bagizannyidde ku national cause ki entuufu kitegeeza tulina okukakkanya ebyo byonna simaya bazannya byabufuzi bakola ki tukolera abantu tuve mu bintu by'okukola ki by'okwekoma mu kitegeera so mwe abakiteekamu politics ke kaseera muwummuze ku byobufuzi byammwe tukole ku bintu nga bigenda ku empowering economy n'ebirala bikola kitambulanga ebyo naye nga nze njamaliza ngamba President Museveni empower UCDA empower UTB Emwanyi gireke esigale mu mikono gya authority eri independent okuva eri ku system ennene oje empowering ekole ekituufu Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu ye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga ate ffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga azzeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Sula Museveni okera ku makya n'omugamba nti okuŋŋaanya Pascal Amono tusobola okumufunamu ssente ajja atandika Uganda yonna okumuyigga kubanga ye kyanoonya essaawa zino kunoonya ssente. Gavumenti ezirudde mu buyinza myaka ngaana n'okusoba zibikola nnyo alaba buli muwaata wonna nga wasobola okujja ssente azikuŋŋaanya. Tutudde wano twogera olwo investor yajja n'ayingira ekiteezo eyo n'agamba nti kasasiro oyo teyandiikidde bantu twawaayo okusaba kwaffe nga twagala tumugatteko omutindo wabula bali mu ofiisi n'abalala ne baagala otuvuvuba. Ensonga yaki nti kati ababadde bakulira KCCA
mumanye byabagwako bintu bingi nnyo. President Museveni Emwanyi emuluma because alabira ddala nga Munnayuganda kyekirimu ekiringa ekyobugagga ekibaddewo kati mu Uganda oba kitwandise cash crop mu Uganda kubanga basooka ne batuggyako pamba waffe edda ennyo engoye zaffe ze twayambalanga n'emifaliso ke twasulanga bajjajjaffe ne bamama baffe gyalinga gya pamba naye kati osobola okutambula Uganda yonna nga tulabyeko wadde akasirika pamba akabibibi. Museveni yali ajja mu buyinza yagamba bazadde baffe mukuŋŋaanye esente zonna ze muyina ensawo n'ensawo mujje bazibawe like mu exchange otwala ensawo ya ssente ne bakuwaamu akagundi akatono ennyo bwe kati. So byonna tubyogera naye bano abasajja bo baagala kuwavuwaza eno ensi Uganda batuuke okuva mu buyinza nga tebalina kye baleseewo yadde wakati otunulamu kati byonna ebiriwo wonna bamaze okuyingirawo ebunyolo amafuta gassimwa ebikajjo busoga babiwa anti era pipeline bali muziteekayo kitegeeza nti wonna bateezi wonna wayinza okuyita ssente wonna kati bali mu control busoga eyo ebikajjo babiwa mmetta simanyi ne madivani abantu abali berimira ebikajjo byabwe nga basobola okufunamu akasente abo nabo babafundiza eyo okitegeera ya mitwalo 5 bakabira eyo kati wane waffe mu Buganda abantu abadde berimira akamwanyi ke nga takaaba nnyo asooka kunogayo wali kilo ze 2 n'agenda wali wa Muhammad n'atunda akamwanyi ke n'agula sukaali balabira ddala nga ate ekyo nakyo kyokola kikyamu. So njagala okugamba bakulu abadduganya ensi eno nti bino byonna mugenda kubikola naye era time egenda kutuuka tugenda kununula ensi eno. Nabadde ntunuulira bino byonna ebyavudde like speaker so kayogere simanyi biki n'ebyokwetonda byonna akatambi ako twakalaba ku TV y'eggwanga bali ba streaming live ndowooza ne kati bakasanguddeyo babisanguddeyo kati nebuuza speaker wabagamba nti yali AI eddoboozi baali gattagatta lwaki footage oyo bamusanguddeyo Anti ba TV yafuna AI ku mukutu gwa UBC TV yafuna AI version kati ebyo byonna byakwegattagatta okitegeera. So bino ebintu tubirabyeko batuwe ebituufu baba nti kale baga nti babigattagatta byonna bitunulyangu laba ddala nene si Museveni yamulemerera nadda kuba kati omuntu abadde mu buyinza ebbanga eryo lyonna ffe tulaba nti Museveni keera ku makya ensi giddize bannayuganda okitegeera okusinga okubeera buli kaseera n'oyingira wano wonna n'oba nga gwali mu control. Byonna tubyogerako nenze buli wenjogera ku Mwanyi mpulira nga ennaku enkwata kubanga ffe tukuze bazadde baffe batusomesezza ku Mwanyi batulabiridde ku Mwanyi bazimbye amakaaga bakoze buli kimu abaana abasinga bonna basomedde ku Mwanyi. Omuzadde yali talina wantu wasobola kuba nti oba akulidde mu family ennungi nga majja kusimba ebikolo bye by'Emwanyi alabirira abaana be naye n'ekyo omulagira ddala nti ate ekyo kyakola kikyamu katwagala twongereko omutindo tumanye tujje ku kitundu woba osimbye Emwanyi tusooke tukebera ettaka oba tewasooka kutema bibira biki kugamba olabira ddala nga byonna byasi byakugatta bugasi bannayuganda bwongo kwagala kubajjako ekyo kye balina. Kati nze tosobola kuŋŋamba nti simanyi pineti simanyi ani omuntu atalina wadde akasirika Emwanyi akabibibi nti yagenda okugjewo akasiri alina omusiri gw'Emwanyi yiika 2 atandika okumugamba amuteke amugambe nti kati nze ngenda okugulako Emwanyi yesi mulimi ate nga teyabirinako gamba guwamuwa ekirowoozo ajje nga ne Mwanyi tazimanyi asobola nga yazimanyi ne president yagamba oli yali takola ki yali tabiriiko ye yamuwa ekirowoozo omuntu yali tamanyi gwe n'omuwa ekirowoozo kibanga omuntu kujja mu maka ge nakolera amateeka nagamba kati obadde oli atya timbadde ndya kimu kati koma ku caayi yekka okitegeera kati awo wetulaga naye obudde bujja mu maaso awo tweyanzeege munzikirize recap y'Emwanyi obudde bujja tuteese ku Mwanyi mbulu obudde bujja mu maaso gavumenti egenda kukyuka recap y'Emwanyi munzikirize mmere nga tugimaliriza bwe tutyo tugende kukikola kukiddako ye gyali olunaku olwa Sunday olwa wiiki ewedde Suzan yakola statement nze ndowooza buli omuntu yazitegeera bubi owaayi kanandika naawe ennyanzi omulokole manya kale ngeri gyotava ku kanisa aposo nyanzi kanjogere nga liri pazo katonda wange kyekyakulema otegeera nga ya aposo nga gwa aposo
omanyi abalokole ye community gye mbaddemu ebbanga ddene. Ndowooza community y'abalokole ngimazeemu emyaka ng'ena era nsobodde okubaako bye ntegeera ebyenjawulo ku balokole. Siinako omuntu gwe ngenda blaminga ne Suzan sigenda mu blaminga. Naye mu bye ngenda okwogera mu bye ngenda okwogera muba mujja oba mbulaminze oba nedda. Omulokole ng'omuntu olina eddakiika 5 tekina buzibu. Omulokole ng'omuntu sigazanya wamagina ndeka njogere. Omulokole ng'omuntu temukikola abeera ye muntu eyalinako background. Kizibu nnyo okugamba omuntu nti yazaalibwa mulokole. Era omuntu bw'akeera ku makya n'agamba nti nze nazaalibwa ndi mulokole aba alimba. Okkiriza Yesu nga okkiriza Kristo okubeera omulokozi wo era oyatula n'akamwako. Exactly. Era omuntu watuukira okwatula mind ye beeteekeddwa okuba ng'ekola. Kati ebiseera ebisinga ffenna tulina background oba ffenna tulina gye tuva nti waliwo edda ebyali bikudefininga naye kati wafuuka mulokole. In other words wafuuka version empya. Kati bw'ofuuka version empya ebiseera ebisinga eyo ye change Katonda oluusi gy'ateeka ku bantu n'ogaa nti oyo nno gw'olaba ono yali mulalu naye Mukama Katonda yamukyusa kati ategeera kati muntu mulamu bulungi omulaba wuuyo azimbye n'ebizimbe. Kati transformation eyo it is key. Era kyensinga okumanya abalokole kye basinga opreachinga. Buli wookeera ku makya n'obeerako obulamu bw'obaddemu n'obuvaamu kitwala kisa kya Katonda. Zino njogera principles z'abalokole. Kitwala kisa kya Katonda okubuvaamu n'odda ku bulamu obulala. Era abalokole bafuba nnyo okulaba nti toddayo omakinga sure nti oli mu bulamu buno obulala toli eno. Omukulembeze wa NUP mu njogera ennyangu gwe yabadde alifaalingako. Lwaki? Kubanga omwami yavaayo publicly ye n'akiraga lwatu nti abantu balonde President Museveni waddembe. Era situmuyinaako buzibu kubanga nze maze kutuuka kukula kutegeera nti kati ekkanisa zaafuuka butuuti bwa byabufuzi era n'omuntu asobola okujja n'akubirako campaign. Era nze siina control ku kanisa yonna. Kuba siina kanisa bwe naaba mmaze ozimbe yange njalaba ani gwenja okukkirizaako n'atajjaako. Naye ndowooza abantu ba Katonda bonna bandibadde baaniriza oba ono akkiririza mugundi oba ono akkiririza mugundi zonna side bandibadde baziwerokaminga. Kati bw'okeera ku makya Suzan n'oyogera ku Kyagulanyi Ssentamu Robert mukulembeze w'abantu the beacon of hope for the people of Uganda. N'ogamba nti bw'anaanywa enjaga. Omanyi lwaki bwe yakyogedde ate baamulabye nga musiru? Baani? Abantu gwe walabye judgment gye bamuwadde. Omanyi bantu bameka abakozesezza okunywa enjaga ku Kyagulanyi omuddi campaigninga. Mu kalulu ka 2021 baakwata ebifaananyi bya Kyagulanyi babitimba ku Electoral Commission kye bataamanya nti ate baali bamukolera mobilization. Bamupreaching okulaga nti someone transformed. Era yakyuka n'ayingira obulamu obulala. Yagambye nti Kyagulanyi bw'anaatuuka mu State House ekikoomi kijja kubeera eyo. Enjaga ebeera awo. N'ensooka ndaba. Kikoomi ku kikoomi mukka. Kavule wuuno wane. Wagusangawo ko nga gunyoka. Yagambye State House. Nedda kavule wuuyo. Kubanga kati omuntu tasobola kuteeka principles mu maka agatali gage. State House nyumba ya ggwanga. Agagaga yina waawane kavule. Bwe yayitawo ko yalabawo ki. Nze sigenda kufaanana nga abalala abazze bagamba nti n'omukyala ayinako obulamu bwe yali mu biki era ne babukozesa okumulwanyisa. Nedda. Oyo mukyala naye bw'aba yakyuka akkirize nti yakyuka. Teyakyuka. Yakyuka. Bw'aba yakyuka
akkirize nti yakyuka ate ekyokubiri ekirala okola mu kasino si kibi era si muze kisinzira okola ki nkola mu kasino kasino nengo receptionist taata wo senga akubuuza nti okolawa mu kasino ataata wakuzalya ddala ndi mukumaliriza nyanzi maliriza naye kasino si kibi omukyalo n'omukyala yenna okutuuka okuva mu bulamu bwe yalimu n'alokoka nakyo si kibi era nakyo nze nkiweera credit nti yava mu bulamu bwa kasino kati mukyala musumba newankubadde obufumbo bwalimu tebuli official ate buli official bamugatta ddi bakuyita ne bagatta wano twalina omukolo gw'okwanjula ne batuuka ne balimbisa ne muzeeyi kayuwa n'agamba nze nabadde tewamulaba tobijjukira naye nga bali ku mukolo yali Thanksgiving kakati omukyala akyalina obulamu obw'okusooka okutereeza ye tannatuuka wadde ku levo yakubeera musumba omukyala oyo tannatuuka ku levo yakubeera musumba era ekyasooka ekikkiriza ekyokubiri okubeera mukyala w'omusumba tekikufuula musumba mutuufu embwa ya minisita teba minisita omukyala bw'oba oweereddwa platform ng'eyo ewulirizibwa abantu abangi kati olinganga apulikinga agamba nti omuntu tavanga ku njaga kuba obulamu bwe tebulikyuka omuntu anyanjaga awuliriza rediyo yo oba TV akulabye oba ze ku kyakiyo n'omugamba nti n'okozesa example y'omuntu eyali ali mu kikolwa ye kyayagala okwekutulako bondage gyayagala okuvaamu n'okozesa example y'oli n'omulaga nti even n'oli newakubadde ya transforming naye gwe okyamulabira mu kiri ekifaananyi kitegeeza naye toli mulabira mu kino kyalimu tajja sumululwa n'abantu abakwata obuzindaalo ku bituuti ndowooza babeere regulated n'ebigambo by'ogenda okwogera bizimba bimenya anyway tetugenda basalira nnyo musango era n'omukyala sisobola musalira musango kubanga omukyala ebiseera ebisinga abakyala tebatera nnyo okutambulira mu bigere byabwe sayimu omukyala we atambulira nnyo mu ndowooza yo era byalaba byokola making sure nti araisinga standard okutuukako at least ne waba ayogedde ayogerere mu kifaananyi kyo Babi Kyagulanyi kati bw'aba ayogera si oli genda onoonyeza reality show kati bw'aba ayogera era akulaga nti ali ku issues of national importance nzija bwe nalabye omukazi ng'ayogera ebigambe bwe bityo anti era akulaga nti ajja ekyokwokya ikisoke naye faziro ngazi nti akikomentinzeeko inewenga oli gwe twandisuubidde nti yandibyogeddeko asirisi bwe nakirabye ekyo seewuunyiza nnyo omanyi Saimo omusumba bugingo oyo omulaba Katonda yamwiri yali alina ekisa kya Katonda ne basudde alina akayimba ke yayimba yagamba Katonda bwakwabulira ne bw'osalasala amagezi obeera olimba kayimba ako kankwatako nnyo ku mutima bugingo yabeeranga ne lankyawa bugingo yasabiranga abantu nga yabusobola okukubulira enjiri gwe ne kati mpuliriza bulungi abantu balina conflict of interest mwami gundi mwami isimu abantu balina conflict of interest bugingo ye yabuulira Saimo ndekanjogera akasemba bugingo yabuuliranga enjiri ku muntu ayetaaga transformation nga yakalokoka nga mupya nti nakalokoka ng'ebigambo bugingo byagenda okugamba byebyo bigenda okuinspiringa n'okuimpactinga obulamu bwo n'okwekuumira mu bulokole ye bugingo oli omukadde in fact ne beesanga n'ono mulala nnyo beekuba n'okwekuba tebeekuba kuba tebasobola sisinkana ono kati akuumwa mmundu
mpoza amasasi kubanga era mmaliriza ekyamazima Bujinga aweebuuse nnyo omulugube gw'ensimbi gumuweebudde nnyo ng'omusumba akatuuti ke akanafuyizza nnyo Bujinga addeyo akube flashback ku bulamu bw'abantu bwe yayimpactinga emyaka 6-7 emabega ng'akyali ku Bati Valley n'okujja wano ku Kananirandi nga yakatuuka yali stressing yali emokoza neyanzege anedde ekya stress okumukoza is not the issue era nkulaga transformation y'obulamu bwe nga tannaba kujja ku miswaswangule gy'e Kampala kubaga gye gimwonoonedde obulamu kati n'akatuutike kafuusa akasekererwa ekifo kye wabuulirira enjiri kati abantu balabirawo nga ekintu ekisekererwa obubaka obuva ku ekyo ekituuti bulina kubanga buimpactinga abantu so si kubaawula neyanzeke kasiri kyewategedde kyenategedde lwaki sisula we need some sense Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulu mu Real Estate Development oyagala kutunda oba kugula ttaka Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina ploti enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulakulanya zonna bazikolako bagula n'okutunda amayumba ate basooloza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kwagatta n'okulabirira ennyumba zo Almutawa Enterprises Limited beerufu Almutawa Enterprises Limited esangibwa Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality oyinza obafuna ku ssimu 0705479993 oba 075339 ne ku ssimu ya WhatsApp +973623889 teweerabira Almutawa Enterprises Limited. obadde obuziza ki engeri ensi gye yalabyemu emisala akubuuza particular question naye engeri ensi gye yalabyemu ebintu naye bwewabirabye nze nabirabye mu ngeri yange walabye otya mu ngeri yange gye nabirabiddemu nalabye nti abakulembeze b'enzikiriza abasinga bagenda bava mpolampola ku mulamwa gw'ekyo abantu kye babaagalako nti baagala nnyo okukolayo akantu ak'ebyobufuzi baagala nnyo okukolayo akantu aka tikitooko baagala nnyo okukola obuntu obw'enjawulo bwe bajja basuulamu naye abakulembeze b'enzikiriza kye balina okumanya nti politics alimu blackmail mungi ng'oti ogenda kudduka misinde ne bayisima lubega ekibibi blackmail mungi okuwaayira n'okukola ki kati buli wokeera ku makya n'ofuna sayidi kitegeeza olina okugiyambako okuwaayiriza oli omulala olina okugiyambako okubanga oblackmailing oli gwetakola ki gwetakkiririza mukitegeera kikuleetera okuva ku standards ebyo byolina okubuulira nga ggwe omuntu kubanga olwaleero omuntu yenna alina ebimusobedde mu bulamu bw'ensi nga yandiyagadde okubaako byakyusa yandiyagadde kugenda eri omulyoyi w'emyoyo oba omukulembeze mu nzikiriza amuyambeko okuba nga atereeza kati bw'aba asanga omukulembeze ow'enzikiriza n'akugamba nti bw'okeera ku makya n'olonda omuntu ng'anywa enjaga n'omutwala mu state house kitegeeza egenda kujjula enjaga kitegeeza omukulembeze aba avudde ku nnono ya Katonda yagwaniza abensi berowooza nti tebagwanidde kiri mu Bayibuli simayo bakiri mu Bayibuli n'abakulembeze bonna bakyogerako omukulembeze yes Katonda mukama Katonda yalonda abo abakola batya yagwaniza yakabulirangako okitegedde yalinga abanga simayo yakulira ku bukojja nga bakojja banvuma kakati n'atuuka ekisera nga Katonda amugwanisiza n'akola kinamusitula gw'omanyi ekyo oba Katonda yamugwanisiza abakulembeze bonna ab'enzikiriza bakkiriza nti obukulembeze buva eri Katonda mutonzi waffe yasalawo kati omukulembeze bw'atandika ovuma omukulembeze w'enzikiriza watandika ovuma omukulembeze kitegeeza otandise okuwakanya Katonda olinga agamba ati Katonda aba asazeewo bukyamu okitegeera kakati ekyebuuzibwa kiri in order omukulembeze w'enzikiriza otandika okuwakanya Katonda bwe tuba nga tukkiriza nti yagwaniza abatagwanidde ne tukkiriza nti yasalawo ku bakulembeze abanaakola ki abanaakulembera eriyo n'abatugamba nti omukulembeze ne waaba mubi atya nga gwe muyina kitegeeza kwe kusalawo kwa Katonda okusinziira mu biro bye mulimu
omukulembeze bw'ajjanga mulungi kuba kusalawo kwa Katonda okusinziira mu biro bye mukola ki biro bye mulimu kati bw'okeera ku makya n'okola statement nti bwe mulonda omuni w'enjaga kyotegeeza ati kaakati byakyukamu Katonda abantu be balonda si Katonda yakola ki si Katonda yagwaniza okitegeera kati message eyo bw'ogiwa mu ndiga nga zizze gy'oli ng'ebiragaragara bizisumbuwa naye nga zandiyagadde zikyuke zifuuka abantu abalala be basobola okulabira mu kifaananyi ekirala oba obongedde confidence nti mwongere okusaba Katonda waali bagwaniza tuli bejjeereza oba obongedde fiya nti Katonda ne waali bagwaniza tujja sigala nga tubalabanga abantu abakola ki bwe batyo bati abatoletola abatalina ki abatalina mulamu ekitegeera kakitegeeza abakulembeze b'enzikiriza muteekeddwa okuddaho mwebuulirire omuntu wajjira mu kyakiyo transport yennyini amuleese asobola omutwala ekavule ku Nuupu transport yennyini amuleese asobola omutwala ku Plot 7 ku NRM transport yennyini amuleese asobola omutwala najja nakumbi ku FDC oba Katonga oba ku DP okitegeera naye lwasitukidde najja gy'oli kitegeeza abadde yeetaaga kulungamizibwa ng'omuntu ng'ebyensi bimususeeko kati bw'ajja gy'oli ate n'Omuzambiasi kiba tekikola ki kiba tekikola okitegeera naye tuzze nga tukiraba ate ebiseera ebisinga ze ngamba nnyo abantu ti double standards zino ze zituleetedde obuzibu mu Uganda twavaayo oko wano ne twogera ku bakulembeze abaali batandise okwenyigira mu byobufuzi naye nga bakikubira ku ludda lw'opposition abantu ne bavaayo ne batuvuma tebalaba bulabe bwakyo mu kaseera ako olwaleero tulina Seeka Mulamba buli waatuula katuuti ebiseera ebisinga akuba nnyo kampeyini nadda mu byobufuzi byennyini ebyaddala n'abaako ne mutabani wa pulezidenti omu gwayisaamu eggaali mu kugereesa ngono bwe yagereesezza naye tayogera linnya naye oba otegedde gwagamba ne bavaayo ne bajja ne bamuwaana ne bamuwa ebimuli bye kati obunnanfuusi obwo ate bennyini gwe walaba ng'awaana oli ate yavumaani yavuma Suzan kati bwe buzibu okabwe tukola kibwe tulina sayimo ku pane eno yennyini twakyogerako ng'abafaaza abamu bavuddeyo ne batandika okusimba enjala nga balina kibalaga ne tubaga ati abakulembeze b'enzikiriza musigale nga mukola ki nga muweereza bwa Katonda abantu mubapuliikingire bwa Katonda bannabyabufuzi mubaleke naye ate naye bw'otuuka ng'ogyemu eggandula y'obufaaza Seeka ng'ovudde eri gy'obulya ng'ovudde katuti nodde ebbali mu mboozi eza bulijjo osobola okwogera ebibyo nga w'obyagala naye wali ekitiibwa ekiba kikwambaziddwa era ekikkirizisa omuntu ono atuula akuwulize n'okutunuulira kiba kitiibwa kyakuba nti ogenda mulungamya muki mu kubanga omulungamya mwoyo kitegeera kaakati bwe tunaakireka ku double standards z'okuba nti ono bw'akyogera kifu ate oli bw'akyogera kiramu wetugenda osangira obuki wetugenda osangira obuzibu faatha bw'avaayo n'ayogera ku mukulembeze omulala n'akuba omulala mu kigaane Seeka bw'avaayo n'ayogera ku mukulembeze omulala n'akuba okya mu kigaane mugambe ffe ekyatuleese wano gwe kutulyowa ki kutulyowa myoyo kitegeera ebisigadde tunaabiraba oluki oluvannyuma okitegeera ne kaakati ebintu ebyo tubitunuulira ne bijja nga bitambula mpola ne bigenda mu maaso ne bikola ki ne bikozesebwa abatukulembera muyina obuyinza obukugira ebintu bino kubanga nzijukira muyina ne religious council ekola ki era ekola ddi mujja kukikola mubireke kubanga biwakinga in your favor naye okuweaponizinga religion kibi ezimu ku ntalo ezisinza okuba embi z'entalo z'amadiini z'entalo z'amawanga ki ekireeta entalo z'amadiini okubanga zitambula abantu basobola okubeera wawo ne batandika okufuna obuki obutakkaanya bo kitegeera kati buli wakkiriza abakulembeze b'eddiini otandika okwetaba mu byobufuzi ebiri direct olw'okuba gwe bakuba si wa sayidiyo oba otandise oweaponizing enzikiriza ki mpolampola kitegeera oba n'ekirala ogenda tandika abantu abazze ne bakkakkanirako wano ne beerabira ne byobadde obakola nawano bagenda kuvaawo nga balaba tewali mulama kuba nawe okoze eki nawe balumbyewo ekyebuuzibwa bwe banadde eri gye bateeseza ku bimeeza gy'otamanyi gy'otalaba ogenda kuba okikola otya so nga wano wandibadde nga ntabiro yakujja abantu ne babaako engeri gye bekkakkanya ne babaako ebintu bye bawuliriza okuva eri omukulembeze waabwe ow'enzikiriza ne bamala ne batambula ne bakola ki ne baddeeko kitegeera so nze ku lunaku lwonna sisobola keera ku makya nempagira banaddiini kutandika kwetaba mu byabufuzi ki direct okitegeera era bonna bakikola mu bukyamu bakiwummuze ekirala tulekeraawo double standards nti ono bw'ayogera ng'ayogera ku sayidi yaffe ye tumuwaane oli bw'ayogera nga tayogeredde ku sayidi yaffe tumukomerere kitegeeza ffe bannansi nga ffe tuba tukola ki ffe tuba twekubako enjawulo era tijja kumala kidde kikole ki kijja kumala kidde kitulye finally sayimo ku nsonga eyo gavumenti eteekeddwa okutandika okuscreeninga abantu before nga tebannakkirizibwa kubeera bakulembeze ba ddiini Pulezidenti Kagame yagoba abasumba bonna n'abagazaawo kyaki abatalina diguli ya theology bonna abatandika eddiini yabo ne bye baali baagala okugiyisaamu bayina ensonga lwaki bakkiriza nti omuntu ateekeddwa okuba nga abugumizibwako bifo nga tannajja katuuti
ne kaakati ffe tuli mu system esobola okukkirizisa omuntu okubeera omusumba nga kibadde sexually transmitted n'omukkiriza najja n'akola ki najja n'akola okitegeera nti daddi waaba musumba naawe oli musumba mami waaba musumba naawe oli musumba kitegeeza kino tukifudde sexually transmitted tekikola bwe kityo omuntu yenna agenda okwogera mu bantu omuntu yenna agenda okuweereza nga Yesu tagenda kuyitira mu buliri ogyokole ki tutandika okutegeka abantu bano babe nga bakikola ki nga bakimanyi sayima bwe twali twogera ku bintu by'enzikiriza okweyingiza mu byobufuzi ekimu ku kye twakoonako ennyo twakoona ku nzikiriza ey'obukatuliki ey'okuba nti erina systems ezigikulembera okuva wansi paka waggulu era mwe bakuliza abakulembeze ne twogera ku busiraamu nabo balina emitendera mwe bajja bakuliza abantu baabo ke kaseera tutandika okwogera ku bulokole bukuza butya abantu baabo before nga tebannakola ki tebannatuuka wano tetufayo waliwo batabukkiririzaamu baliwo ababukkiririzaamu nekye twetaaga kwe kubeera n'abantu abagenda okwogera ne masses nga bategeke bateeketeeketeeke bulungi bamanye ki kye basobola okwogera naddi na ki kye batasobola kukola ki kye batasobola kwogera ne bwe tunaabaleka jjukira bajja ne bakuŋŋaanya abantu n'abawezanga bangi ajjako era ku makya akole statement ejjeveeko ebizibu mu ggwanga ate mulyoke mwejjuse mugambe nti kale singa twakola ki singa twakumaakuma okitegeera naye kaakati kirakoma okubanga kitambula bwe kityo abantu bagenda tukeesera enzikiriza batandika ogijjamu obwesige neyanzege kayimpa akatono Bishop Kiganda alina bona gen bikoze bitya na pap eyo Bishop Apostle Serwadda alina gyalina but I think mu Religious Council balaba bbiri Apostle Serwadda ne ya Lwere but House of Prayer subscribing ku end of them bansonga musumba tabikkiririzaamu oba ontegeera kubanga tubanga abazeeyo mu ddiini omweka kati fe abalokole twava mu ddiini ne tukkiriza Yesu okubeera omulokozi waki waffe amina yesebo ndi mulokole kazi nayo kakose oba yagala kunzijjayo sebo akasooka sayimu katono nnyo ku kyemmwanyi nnake neerabidde nadde nsaba gavumenti nga bwewo abavuga amata tebawa musolo amata gaabwe tegatyafa yabawa amaanyi tegafa baba ne pisto baba n'empingo baba ne tiyagasi baba n'emmundu ennene n'entono naffe batuwa ab'emmwanyi tubeeko nabyo ebyo kati bwe ŋŋenda ku kya Suzan mami sobola muyita mami tannatuuka ekisoose Pastor Serwadda mutuyambe ne Simon Kayiwa lwakuba ate Simon Kayiwa sobola mukubira mulanga kuba mukwano gwa bugingo Pastor Kayiwa wabonna yabadde wa kakande wiiki eno siwe wesomero anti yatikkira bugingo kife kidduguli kifeeke kibagana kibadde kyetaagisa ekyo kati oyo sobola muwako diguli bagigoba ense walanye bugingo kati omuntu gwenna okukubira omulanga Pastor Serwadda ne Pastor Kayiwa batuyambe buyambi muteekewo essomero lya mpaka mutwendi oba okuva ku primary mutendeke abantu obuuliriro kya kikyeyogera kuba kati nze kyankanze eri Suzan njagala kunyonyereza buyigirize bwa ddaala ki ng'okiggyeko Suzan alina akakodyo kateze baagala muleeta nona mu kwesimbawo nkyavuganye malende si bukijjo ojja kiwulira nagajje mu nsonda enesikufu kati MP Suzan Makula bugingo n'ataba kati omuntu bwatyo atasobola kumanya nti wano njogererawo kino wano soogererawo kino kati Suzan gwe bw'otugamba nti mwami Bobi Wine bw'anaafuuka pulezidenti enjaga ejja kuba nyingi mu State House kakitegeeza naawe yakolanga mu kasino mu kyaki ejjudde ba kasino Soloti FM ejjudde ba kasino Lady ejjudde ba kasino akasino bazinyirangayo ebimansuro ulidde bazinyirangayo ebimansuro ulidde wabeerayo zaala ulidde wabeerayo betting kati kyogamba nti Soloti FM ejjudde betting Soloti FM ejjudde ba kasino buli ali ku Soloti kasino nze mbadde ndabayo gundi
Onani gwanganye okwoge senkubuge naye ajjudde busino. Nedda twaga tunyonyola abantu. Senkubuge ajjudde busino. Waliyo omwana w'omwami yava ku impact naye ajjudde busino. Nedda bane serious note. Tuve mu by'omuzannyo. Waliyo omwana w'omwami ajjudde busino. Waliyo mutebi kati naye tubayite babusino. Tuve mu muzannyo. Tusobola kuddira nti omuntu bw'akola ekintu kimubaamu paka kati gwe kitulaga nti gwe wava mu kasino okyakola bya kasino. Muba mweripotinga eyo ku mpewo wammwe mukulaakulanya busino. N'olwekyo Suzan kula kati ffe tuwadde n'obuzibu twagala genda mu UNEB kunyonya buyigirize bwo. Wali wa P2B nedda si butamwagala byakola bya kito byakola bya kito ate bya kiralu ate bya kijega wakati kyaki bane muwulize kyaki ffe twabeeranga ewa Sserwadda nga nze ndi FDC akkiriza aba FDC okubeera ku leediyo ye akkiriza aba movement okubeera ku leediyo ye akkiriza aba DP okubeera ku leediyo ye yaba omukulembeze kati gwe kyogamba mu kyaki eyo temwagalamu FDC mu kyaki eyo temwagalamu wa Bobi Wine mu kyaki eyo temwagalamu ba DP kubanga ne bugingo ne Bayibuli yagikyusa kati kyaki Yesu ena Bayibuli bbiri ena Bayibuli ey'abalokole ena ne Bayibuli Bobi Wine mubi Bobi Wine anywa enjaga Bobi Wine tajja kufuuka pulezidenti muwozi ye pulezidenti kati omuntu omukulu nze ne bugingo nali mukyanga mmanyi kyoba yasomako ne kati ne bugingo kimpa amaanyi twagala banne mutugoberere balooya baffe eri Yasiru Kwago mulodi gwe looya wange njagala tunyonye kubigirize bwa bugingo yakoma mu kyakumeka Suzan yakoma mu kyakumeka buyinza okuba ngo ati buyinza okuba butasoma bw'obabonyabonya Mwami Museveni yaleeta UPE bonna basiriwale bonna basome nyizo bawe ebitabo nyizo bawe ebitabo ngende zireeta nyizo bawe ebitabo bagende basome Mwami Museveni yaleeta bonna bakone bonna basome nyizo baza bonna basome tulinawo amasomero ga gavumenti n'ekitabo kya Musana very good tulinawo ekitabo tulinawo amasomero ga bonna bakone ga bonna basome nga Kasubi CU Uwulidde Kibibi CU Kibibi CU Kibibi Umeya Kibibi ani uwulidde ebitabo nja bibawa batusobola kuddira muntu gwe twali wadde nti muntu munene mu ggwanga nodda mu byekisirusiru bwebityo nti Bobi Wine bw'anaafuuka pulezidenti bagamba omuntu kyali omuntu kyeyali mu luvannyuma ne kakati kyaba nakyo gwe wali otya gwe byoli byewali bakagulawo ndiyo nga sinungi n'otuuka n'ogamba nti baali bakugula $500,000 ne $3 billion gw'ogula nze Suzan amazima ga Katonda mu ggulu wallahi lillahi tallahi ne bagiba mitwalo 2 sigikuyabo serious note bane muleke bantu kuzanyisa sente za waggulu nnyo sente zaali tukuwa obukadde 5 leka omusajja n'agaana obukadde ameka ng'anyabugaana mpozi yali aloota buloosi birooto bye nze naloota kulumu nga ndi pulezidenti wa Uganda naye ndi pulezidenti ulidde nali ngenda buwa gundi okiwulidde ne tusobola kuŋŋamba nti yagaana $3 billion gwanyagana billion ozito waki oli ki mu ggwanga bane muleke kubuzaabuza baana basoma Suzan oli ki mu ggwanga gwani kati Bukedde yafulumiza ku Lwokusatu abagagga b'ekibuga Bukedde neefulumya akulira MTN mukyala Bukedde neefulumya omukyala akulira energy Bukedde neefulumya akulira Pepsi
ne gwani mu ggwanga Mukyala musumba. Mukyali musumba waawa nga n'obusumba bwammwe mwakola bwagundi wamala mpozi kyetwogera ku Suzan kubba abasajja ba banne nedda siku ge mazima gennyini yabba mubbe engalo tebamubba ngalo nze tebasobola kunziba tebakubba mukyala wo ndaba anyirira ngaki muwendulire omuntu bamukubbeko nedda ate nga liwaki bakagula wuli ya Suzan mbi yakubba abasajja ba banne yakubba abasajja ba banne ate nedda ssebo yasanga bafumbo ate abagatte ate abateredde ate abalina abaana yatabangula amaka g'abali ani omusajja naye agejjagejja kati bikaawa ulide manaku ne Suzan bakagula wundi yombi tetusaana n'abaana baffe basoma bali mu bigezo kukola kati gwe Suzan ogana miliyoni biliyoni 3 ngaani olina bizinesi ki wali okoze eki wali obadde ki tubadde n'abakyala no mu ggwanga Mariamu Ndagire Basinde Bani uli ono omwana asinga eddoboozi eddungi mu bakyala Juliana Kanyomozi ye muntu amala ebbanga nga takoze practice tayimbye n'agenda ku Sheraton najuza Sheraton ng'ate yabukadde na bukadde kati be b'amaanyi mu ggwanga ne Suzan gwani ozito waki wenkana ki nze Suzan wallahi lillahi tallahi ne bajiba mitwale biri sijikuteeka wallahi basabo n'abanyawo nakuzuna mwezi leero nga lumu November munzikirize mbategeze ntosobola okubanga ate otandika omwezi guno nga tuzannyamu ebiseera bisinga buli munsi obanga olina omuzannyo gw'ozannya naye muzikirize embere nga ate mbanjulira Powerball omuzannyo guno mwangu nnyo olonda bulonzi namba 5 enamba eze5 Katonda okubanga gwe mukisa go bwozimakinga neziwera enamba 5 nga zifaanagana kitegeeza nti nno obeera owangudde kakati olunaku olwaleero olwa Friday olwalumu November osobola okuwangula obukadde 10 wegubanga gwe mukisa gwo naye ate oba towangudde still nosigala ng'ozannya tulina jackpot eya biliyoni 1.5 kakati goberera emitendera ku screen okusobola okubeera nga ate osobola okuzannya omuzannyo guno n'emuzannyo guno tuguzannyibwa bannange bali wansi wa myaka 18 ate tugamba nti sente za rent tozizannyamu omuzannyo guno mwami tebirimu walina n'okubeera nga wabagibwawo kubanga nawulidde oyogera ne kuseeka ate n'empulira nga mugamba obusiraamu bulambika bulungi abantu n'ate era gye tusangawo ne baseeka abavudde ku mulamwa obiseera ebimu wadde gutunyumira ffe naye nga bava so wandibadde w'amateeka lujja kuba lw'amaanyi kubanga eddiini bw'ogikwatako mu bulungi ne mu bubi eyinza okulwana olutalo olutakola ki olutakoma so ojja kwekanga nga kitaanula ekyokulala munnaddiini nga Suzan nze nsuubira abonoonefu bwe weetaaga abonoonefu obaluŋŋame ndowooza wanditutte omukisa ogwo nga tonnavaayo nakkuba Bobi Wine oba kuba banywi banjaga oba baaki ba mwenge n'ebisigadde maketinga eddiini terina ku maketinga gye bajagala eddiini erina ku maketinga eri kati ate mu batannaba kubeera nga basumululwa ebiseera ebisinga so buli woogezaako okkuba ate ne laavu Bobi Wine gy'alina mu Uganda obaako endiga z'okugira omusajja tomugijika tonjijika muleke kituufu muleke wamma yogera ate kooti ye nabadde muwanye nti nungi esinga ku ya Lukwago kubanga nze sirabangayo kooti Lukwago meeya lindako obuuzanga lwaki nkyogedde sirabangako kooti eyulikira mu sikafo
nga ya bbeeyi ng'eya Lukwago. Nalaba sikafomu togikwatako ne noonye kooti eyulika biki byonna nga teri n'eya Lukwago oba yagigulawa oba zezi n'ezeesatu ekitundu ze mwogeddeko olwagikwa ogenda okutuna kooti nga yayulise dda. So kye nabadde mugamba abasirikale bajja ne jirita bisimo wangu so mbadde ndowooza nti twongere okusikiriza aboononefu nga tugezaako okulaba nga twogera ebigambo ebirungi eri ba aido baabwe kubanga Kyagulanyiza naido tumene ate nga tulabye ennyo nti enjaga eno biki byonna n'ebisigadde erina engeri gye tujogeramu teyonoonye eki eggwanga kati tojja kuddira kufuna abaana bali eri mu kisenyi so nga ate gwe wooli weetaaga baana abo batamiivu bawalagi baki tubakole ki so bulijjo n'okoma okukomerera abantu bo be balabanga abatuufu then kitegeeza nti togenda kufuna gundi eyo so nzirayo kugamba nti no bannaddiini bonna nze nasseeko omu edda nali nsibye amalaasi gange mu time wena naliko omuyimbi kati mba ngenzo mu muzikiti okusaala nsaza akagudo kange bulungi eno wansi waggulu waliwo obuviiri omusajja yirimu yagitandikira ku nzi okitegera kale n'olaba omwana w'omusiraamu seeko omulamba omwana okusala oti ekigooli gwekitine n'ebisigadde naye mukanga agenda okusaala sunna nengamba bano omugezi asoba n'asukula n'agenda nensooka mala emyezi ng'egi nga siddayo mu muzikiti ogwo ate nga gwe okumpi guli mu barracks wali entinda nga gwe tusaaliramu paka muzee wange oyanya okuze oli mu senior 6 wandibadde at least weebuulirira okusaala kwe kusinga sooli eyakwogerako genda ojjeko enviiri osobole okubeera ng'okola ki so oli ne wooba ng'omulabye nga oba alina weeyeyambira at least obikabikakoko notaba nnyo so direct then n'ekkanisa ezimu zetaaga kuwerebwa ekkanisa nyingi nnyo nyingi nnyo nakiza Yesu era Yesu wano yantuusizaawo samwegaana mu maaso ga kamera ekkanisa nnungi nnyo nyingi nnyo ekirala simanyi oba Suzan awulira ku njiri ya Bishop Kiganda tasobola kyenda musatu Kingdom FM tatuuka mayiba ga masigino ya mwesino ewa mu Kampala soka no muvumiriro omukyala gwe oba omuzanziba gwe yawasa gwe yajja naye mami we Zambia omukyala we bambi mulungi nange namwegomba naye asingako ne bujingo tamwagalirako ddala bwano Yesu yatuusizaawo akayiba ka bujingo oyo jeni ampayiriza sinnamuwa yesitakwega kati twetaaga enjiri ey'okukola ebiseera ebisinga enjiri ey'okukola esobola okubeera nga eruŋŋamya abantu kozi nga mmaliriza naye era mukyala Musumba Kiganda talina nnyo background eri gye mbadde mwogerako ey'okuba mu bifo ebya mukyala Kiganda talina nnyo background eri ya kasino background ya zaala biki ebyo n'ebisigadde ogamba mukyala Kiganda ogamba mukyala Bujingo anti kyengamba anti ogenze n'ogamba mbu Suzan oba Bujingo tayagala kuwuliriza mboozi ya Kiganda yamwogerako n'ebisigadde naye ono level ndala waggulu Uganda Zimbabwe tweyanza agenda mu eno pano de balance ya kubonobwe ate obuli buzaa okitegeera tweyanza tata oli bamusanga mu church ate ono bamugjawa mu kasino salamu alaykum sura gugenze wo bankwenda chike mu nedda leero ngenda kwogera sense bulijjo sayimoto vuba sura leero ngenda kwogera sense obuzibu bwenfunye ku panel obumanyi neginadde ensubira emirembe tunagenda ku kitebe ky'ekyaddondo tulina ekyomu kisenyi emabegako bayitangayo wa kigwagwa n'omusajja yawalabula munne noba mukubirawo ku ssimu n'amugamba be nakuvumira olaba embikola olaba Simon ebintu by'okwevuma emyaka ne giyitawe nalabye mukuumaddamula ng'alambula CBS omu ku bakozi abankutta amaaso gwe yabeezizzaako ye mukulu Abu
Kawenja olwalabye Kawenja nezijukira kali aka atali babiseera by'endoga atali babiseera Kawenja amanaka tugende mama omwana yawalabula muno mukambwako kakati obalero njogere ki kubanga ebisinga biweddeyo ebisinga byonna mu byogedde siibula busiibuze kyekisoboka naye nze ngenda kwogera ku bintu biri ngenda kwogera ku bintu biri nga bisatu church engeri gye njirabamu ddala church ya pastor Bujingo ekisookera ddala byonna tubyogedde Bujingo wa Bat Valley si ye Bujingo owa Canaan oli yali muto naakuze oli yali abuulira nnyo enjiri ekwata ku muntu kati ali ku ya struggle naye ate naye tomunenya nnyo bambi kubanga ebizibu byonna ebize nga bimutuukako emyaka gino gyonna kumpi nga 8 abadde nga tafuna amuwolereza byonna ebibadde nga bijja bituuka ku Bujingo talina foot soldier kati yeebuuza what went wrong kiki kye nakola ekyo mu nsi eno kubanga ze siinaayo foot soldier anjirawo mubiri kakati kye yakoze nagakaaba enoonyeze mu mubi oba mu bulungi nasoose ne ntunuulira mukyala we the beautiful Suzan Makula Suzan Auntie Makula Suzan Auntie Suzan leka Auntie Suzan kuba ekintu sulo tali sogenda njagala mulungi ng'ayogera kati wakati mu kwogera Maindo za mulundi za kulinga gwakubiri ogwo nga mulaba Suzan nga bamuwaamuko kazinda mami Suzan nga ayogera naye ku mulundi guno luli abadde nga bamuwaamu nenga bamuweeno mu weekly days kakati ne bamuwaamu ku Sunday kati ke bamuwaddemu ku Sunday ne ndabadde yani ngamba nti awo enjiri ya Bujingo bwe tujagalira bannaye eno olobe basiibula wetukola ki ndoza babasiibula bakasuka obumuli naye kati eno ng'owasaayo oba okusana bakusa so bali mu kuddugazaawo Pastor Bujingo byonna tubyoganye tulina okumuwolerezaamuko mu ngeri emu oba endala ebizibu byonna byambi byazze ng'atuuka mu bantu bangi bannabyabufuzi bamulumbye be bayita ba foot soldier bamulumbye abakulembeze b'eddiini bamulumbye abakulembeze b'ebibiina by'ebyobufuzi bamulumbye so newankubadde twagala nnyo okuwulira enjiri eno ey'omwoyo naye otuuka time n'ogamba kakati kuba kati okugeza bali bamukubya amasasi naakulabyawo naye abantu bangi abasinga obungi bonna baavaayo buli omu ng'agamba byabadde bya feeke wensula wennyini wama nze protectinga gwesula buli muntu ng'avaayo nga lero nogenda kwogera sense era abantu bajja kukyewuunya nga buli omu agamba amasasi tegaliyo obuzibu buli bumwe obuzibu buli bumwe leka ziri bbiri eryemu genda mumaaso ninayiko n'essimu obuzibu bimaji owaaye genda mumaaso so anyway omusajja wa Katonda oyo yafuna obuzibu bw'amasasi tewali n'omu yasitandinga ku sayidi ye ng'oggyeko ebya family ffenna tulina family issues mu maka gaffe biri nga tubijja eby'abaana tebamubeererayo nabiki naye n'ensi nti omuntu okuva yagayibwa naye kale tusaasire ku musumba biki era abagendangayo namayumba bagendanga kufuna kantu kwekubya bifaananyi nakulaba ku nnyumba ennungi bwaguuga okitegera tewali muntu yajja nti azze kusaasira kulumwa nnyo bana ekibi nnyo okufuna obuzibu bwe butyo ne watabaayo omuntu akuwolereza ekyo ne kivaawo mu 2019 we yafuna obuzibu mukyala we agenze maama Teddy agenze era tewali bonna sayidi yeekubira bwekubizi buli omu tewali n'omu yayimira ku sayidi yani teri n'omu yayimira ku sayidi ya Pastor Bujingo nagane kati bano abantu bonna bakola ki abantu bano bo nabakola ki so Pastor wavaayo n'ayogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga nze muterawo with all my full chest byayogera bituufu waliwo ekiriwo kati mu ggwanga kubanga isooka yasoose n'ayogera n'agamba twebaza nnyo President Museveni okumuwa abakuumi abamukuuma kubanga singa like abaliwo abeegwaniza okudda mu buyinza tebamwagala sentiment yo bamwajiwuliddeko Bulonde Museveni bali abamuvuganya tebaagala church balwanyisa church bajja kumutta
yabyogedde no ekyokubaza obukumi bakwana ebayibuli egamba ate batakuuma kibuga bakuma yagali mwebaze nnyo President Museveni olw'okumpa owayi tetwagala info yo yagamba twebaze nnyo President Museveni olw'okumuwa obukuumi bambi ne Suzan bye yayogedde bituufu ebyokuba nti abantu manyi bwe tuba tugenda mu kulonda wano abantu waliwo ebintu ebimu bibeerabira abantu bagaana okulonda abantu ab'ensa ne bagenda ne bandi wagon abantu bagaana okulonda abantu ab'ensa ne bagenda ne bandi wagon kibayita omuyaga mugagga aleese kati Suzan wavaayo n'abyogerako tulina abaana bano kati abamu ba foot soldier ababakirizisiza emisango gy'obutujju simanyi baali bookya ebipiira na biki kati waliwo abantu abamu nga tebagala bintu ebyo kuddamu kubeerawo wavaayo n'abagamba nti bannange bw'oba olonda 2026 beera mwegendereza nnyo wawe ogenda okuteeka akalulu ko tuleme kuddamu kulaba bino ebiriwo aba tavumye nti avumye Bobi Wine kubanga esooka Bobi Wine naye yavaayo n'agamba mpuga we yayogera awo n'agamba owekitibwa mpuga yagamba nti abanywi b'enjaga biki Bobi Wine naye wenyine kavule n'avaayo n'agamba nti simanyi nti oba mu Afirika oba mu nsi yonna wakyaliyo omuntu asobola okuvaayo n'ayogera ku byayita byange ng'eyo by'ebyenjaga oba ebiki ensi n'ekitwala ng'ekikulu omuntu akyuka obubaka bwa Suzan yabadde tagamba nti Bobi Wine okitegeera yabadde ayogera because abantu bakola ebintu ebyenjawulo mu abantu bemutamanya abantu bakola ebintu ebyenjawulo abantu bali mu bisiyaga okitegeera abantu bali Jonna mize naye tajjimala biba n'emize mingi emize mingi abantu gye bakola ki emize mingi bannaye abantu gye bakola so mami Suzan wakwata akazindaala ako ng'alina platform eyo n'ayogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga batalumbye aba alengedde ekigenda okubeerawo mu maaso bano abantu mu bbanga lyo tusigazzayo emyezi nga 8 oba mwaka gumu tugende mu kalulu beetaaga kali just moment eyo beetaaga okubabuulira ebintu ebyo bibabuusa amaaso baleme kukyamuukira kubanga twalabye kukyamuukira kuvuddemu ki abantu babase bakibalama tetubalaba nga twalonda bakansala badduka ddebweru bano bagundi bano mu Bimasembe bali eyo California bayoza masowaani twabalondera wano gundi emakindi batukiikiri nga bakansala basulawo obuweereza bw'abantu so mwetuba tugenda okulonda 2026 tubeere beegendereza abantu betugenda okulonda teyagambye nti Bobi Wine like teyamentioninze muntu yenna so tubeere beegendereza nga tulonda abantu ate ffe betwagala abo yogera kujja concluding tubeere beegendereza nga tugenda okulonda abantu 2026 tetwagala bantu baddemu bafe kifa mugunji kifa mukokka ekyo tetwagala baana b'abantu ng'okulonda kuwedde mu January 2025 nga batwala information katono ab'ekicwampa n'abagira mu twini emukola n'abazze bafa bonna baali banywi banjaga ekicwampa twafiirwa abantu bangi waliwo pastor ayabookye Kanungu Kibwetere waliwo abazze bafa gavumenti okufa ne week eno yennyini okufa omusleka ngamaliriza abasula tumuleke ngenda kuddamu okufa omusumba si ati omuntu we ku mugaati sula ba tumuleke ayogere okufa omusumba si yakuteekateeka nti gwogenda kufa okitegeera okufa ziba nteekateeka za Katonda naye ate omuntu wa Katonda wabanga avuddeyo n'ayogera n'akutangira okufa kubanga nze abantu abajja mu church ewa Bujingo baba bazze kuwulira njiri ya Katonda era ebyo Suzan byayogera nabyo byabadde part of njiri era byabadde bibagasa yensonga lwaki tewalawudde yawanika mukono nga mugamba totwawula yawula mutoyogera byababufuzi bantu bono badde nalabye balina ziddayale bawandiika mami agambye ebigambo byayogedde ebikulu boogera bye boogera era ne tubawaana ne tukola ki ne tubasitula kitegeera kakati bwe tunaabanga ffenna tuzanya double standards opposition ne government ezanya double standards kijja kuba tekikola ki kijja kuba tekikola tutule wamu tukkiriziganye nti abakulembeze b'eddiini bonna bwe baboogera ku by'obukulembeze mu ggwanga yes bakkirizibwa okugaidinga endiga zaabo ku biki ebikola kye bitambula kubanga politics nabo abakola ki abakosa okitegeera ne bafindinga engane ki ne balance okitegeera era nze kyensuubira olwaleero
ekisobola okuleeta spark ewa Suzan kwe kuba nti Matyazi yabadde agereesa ekituufu ng'asobola okukigereesa naye omukulu owa kyaki eyo yalabiseeko direct ng'alina gwakola ki gwakuba kakati bad blood najja ng'akola ki ng'azimbibwa naye nga naye bwazimbye bad blood ono ne ku Maseeka bwe kijja okuba nti Maseeka nga bakubye Suzan nti opposition ye kubisa bigambo eri ajja okuba Maseeka embooko kati ate tulabye ekyokuba Maseeka embooko kyo kikola ki kibi nnyo so nga ate buli omu kyalina kikola kyakola ki kyakoze so kitegeera nze nja kubasaba bannayuganda tujjewo double standards tuholdinge nga abakulembeze baffe accountable ku buli kye bakoze si kubeera selective nti ono bwajja n'agereesa n'agamba sima kitabani kya gundi sima bajja sanga kitamidde mugambe nti oba osaze layini okitegeera era nja kwewola ku bigambo bya Bobi Wine bwe yayimbako n'agamba nti ebiseera ebisinga omuntu okwawukana endowoozayo tekimufuula mulabewo n'abaako n'agamba nti abakulembeze baffe butodda ku katuuti kuvuma boovuganya nabo wabula tutabbire tusalewo tukole ki tumatire tulonde ggwe buli bye mukola naffe tubikola kuba tulabira ku mmwe buli we munenengana eno omuliro gwe mukola ki gwe mukoma n'amaliriza ng'abuuza nti kikugasa ki gwe n'okuma omuliro n'oleka nga abalonzi bakola ki nga battingano kitegeera neera naye oluusi alina waabawa n'avaako era n'akola ki n'avuma baavuganya kati nga bwe tuvaayo ku balala naye tumuviirenga n'abalala bonna abakulembeze babe nga bakimanyi nti mu society yaffe tekikwetaagisa kuvuma oba kubaako gwonna fuyo oyisaawo neyanza nsindikiraako wali microphone wali wasembayo webale nnyo nkozi nze nja kwogera ku kintu kyakubireetera mu budde butali butuufu ndowooza kyekyaleeseera obuzibu nti Madam Suzan ya campaign nze mangu kyova olaba bamwambalira so okola ekintu mu budde obutali butuufu kiba kizibu kubanga singa yabadde agereesa nga tagamba we tudda mu kulonda 2026 mufube ennyo mulonde kino nekiri ebeera nga ali mu kuba campaign essaawa ezo so kyajjidde mu time enfu singa kyabadde nga wempulidde nti 2021 bwe baayogera kino kyagezaako okubikkibwa kuba waaliwo enjala eyo era mukulu Isima akimanyifu abasiraamu simanyi oba kituufu waliwo we bagambira nti singa enjala ekutta ng'akabizi kali wali nota kituufu kifu tulina wogenda kusanga nsi nga mbizi eriwo yokka bayagala kunafuya busiraamu oba omuddo nagwo gukkirizibwa okuliibwa ba Museveni balyanga muddo so omuddo ogwo gwe tuba tugezesa nti osobola okulya pasikalamu mu doodo nga bitabikiddwa wamu n'otabitegeera singa enjala ebeekola ki ekuluma nnyo kati madamu ono singa yabireese wali 2025 awo tutandise okuyingira mu gw'omukaaga awo tugenda ne we yandibyogedde byandibulidde mu ki muli ne bitakubibwako nnyo gundi naye nga ekyaddabo standards kikulu nnyo kozi Mr. Semo wetubanga tetudda mbali mpisewo ka information katono nnyo ku Emwanyi muganda wange Kasirye wabadde ogamba nti opposition bano lumu si balungi gamba nnyo nti bazuukusa abakulembeze baffe neki naye si kirungi nnyo kusembereza muzigo wali kibuguumirize guba gujja kusaanuukira ddala guggwewo kati baatusembereza ekibuguumirize eky'obwebwafu bwabwe mu parliament kati newe bakola ekirungi tulabanga so balina kusitukirangawo at the first time tebalina nagenda wadde mu orientation yeno gyendaba ey'omwaka omulambe ya parliament netwala sente zaffe mbu babayigiriza kuteesa na biki byonna oyo yenna awulira nga tasobola kuteesa tajja kukiikirira abantu at the first set kubanga ffe tugamba a good beginning at times era ekola ending ennungi lwaki twagala okukola nga bad beginning tufune ending wali eri ending eyo esembayo eyo ebamu injuries nyingi nnyo tuyinza n'obutafuna bintu tuyanza tweyanzege n'omukola awulira muliro gusooka ebantamu sula maliriza ebigambo byange bibiri obubaka buno bugendagende omukyala Suzan Makula nantaba bujingo ffe twasiimye ne ku Sande tukusaba singa onaaba ofunyeko ku budde kwata akazindaalo tukuwadde essaawa nnamba somesa abantu baleme okulonda biology balonde ideology tukooya abantu baffe okufa nga okulonda kuwedde naye nga bye balonda tebabitegeera abantu balina okulonda ensonga
twewala emirambo emingi ng'okulonda kuwedde. Suzan, oye!